Luttamaguzi buuza ku bantu tulabe matters of national importance go wazingamba katusosegwe go ngamba matters of national importance go wazinjigiza Racho songa mubasoke namuga abantu kati sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza nsooka okubuuza be tuli nabo wano mu studio balamusizaako nnyo naye naddala okubuuza abansindika mu palamenti abantu b'Essemuto balamusizaako nnyo abeekapeeka abeekasangombe ne Nakaseke ng'amagombola mwebala okukola Katonda atuwadde essanyu enkuba eringa enaatera okutandika efuyidde no mu kibuga tuliddemu tufunyemu kawewo naye njagala sooka kubikira abantu bange ab'e Nakaseke emmotoka yaffe abadde bagisuubira na weekend ey'amazzi teyasobose omwana agivuga yagyonoonye yonna yetaagisa millions nnyingi emmotoka y'amazzi eti wali basombera amazzi ne gagenda nga gabagabanya njukunju nina emmotoka ebadde egabira abantu Nakaseke teri mazzi kimu ku kisinga okutawaanya Nakaseke mazzi tuba n'emikolo mingi nnyo ng'abantu beetaaga ku mmotoka y'amazzi so yayonoonese yeetaaga miliyoni ezisukka mu 6 zisukka mu 7 okugizaawo nja kuba nga njizaawo mpolampola so abantu baffe abadde balinda emmotoka yaffe ey'amazzi ekyaliko ku ttaka katono gira mu yiyayiyaako njagala kukwera okukubira mukulu Katumba Wamala tukyalinda okukola wali emagaga awo nakwata ssente zange nenteekawo tukole omugga ne muŋŋamba omugga ogwo gugenda kukolebwa magaga yagatta Nakaseke ne Kapeeka tuli bubi nnyo abe mu Lugogo timu na Lugogo yatandise okukolebwa yo nayo nawaddeyo miliyoni emu njagala kulaba nga njagala mbongerezaako era njagala kwebaza nnyo timu eyabaddeyo mu kukola Lugogo kati awe sente oba ozikwasani kyamaani wa kitundu oba twekolamu bulungi bwansi njagala kwebaza nnyo omukulu Kigundo we Nakaseeta ne mwami Mutibwa ow'Ekibaale okuba nti bakwasaganyiza omulimu gw'okukola Lugogo oyo twabaddewo mu kugulawo essomero ery'e Kapeeka lyazimbiddwa ebizimbe 2 classrooms 2 gavumenti ze yazimbye nene nyongero okubira abantu baffe omulanga tuli bubi mu nsonga yaffe eya kugoba abantu ku ttaka era mbadde nkyanoonya minisita wa internal affairs ennaku zino kuba mbadde naakadde okuva Embalala mu kakiiko kaffe aka parliament mbadde nondoola circles mu Mbalala engeri gye zikozeemu naye bwe nali sinagenda naleka ab'amagye ne poliisi balumbye ekyalo kye bayita Kisango wali ekasangombe ekiro ne bakoona ennyumba z'abantu nga balwanira ttaka abavubuka bangi ne babawamba ne babatwala ne ssentebe w'ekyalo babamutwalo bayadduka omwami omu eyali agenze okwa n'olwekyo nalaba ku mukyala RDC simanyi oba yabayambye naye gempulira tonnatuukayo RDC we Nakaseke nyabo nkusaba nkyanoonya minisita wa internal affairs owa security eyangambye ajja kunyamba mukubireko ku lunaku lwokubiri alabe wasindikayo ttiimu ye naye njagala kubasaba abakulu abali mu gavumenti bw'oba oyagala ekibanja genda oteese n'abaliko obaweemu akasente bino bye muve Kampala mbonnaguze ettaka ne muligulira eno e Kampala n'ogenda mbw'osengula abantu ku bibanja byabwe bajja kubatta kobe n'emmundu bajja kubatta abantu bakambwe kugambye president ya Mwami Museveni alangirira okuyagoba abapoliisi mu by'ettaka babiviiremu ddala gwoba oli wa poliisi nga bakupangisa ogende Nakaseke mu bettaka lekanga olaamye ine fujjo lye mukola kuba nagambye newunyiza nnyo DPC omukubira yeebuzaabuza RDC omukubira yeebuzaabuza balina okuyamba abantu wakwata DPC wa Nakaseke na RDC ekikwatagana ku security okuwamba abantu ku by'ettaka mu kimanye etteeka we ligamba ne bawamba abavubuka bonna ennyumba zaabwe zibunale bazikoonyeemu enzije oluvaawo nga mutwala ebitabo byammwe ebya yero buuku mbusimanyi mwewandiise mu NRM effujjo eryo nsuubira likome kisangaawo mukaasa ngombe we mwalikoze ne mukuba abantu abamu bangambye bagenda na kufa yes ettaka lyenkana kiri balwanira eryo ettaka bava eno mbu Kampala mbu bateesa nabali mbu wano twagalawo busimanyi nyini ttaka avudde n'agambye mbu ayagala kukozesa ttaka lye nyini ttaka si gwoba nyini kibanja okujjako ekyo kyotaatunda
nyini ttaka oba nyini oba olina kyapa kya ttaka tobeera buvunanyizibwa ku kibanja kya muntu okujjako kuwa busuulu. Ono omuntu aliko alina okuwa obusuulu. Alina kuwa busuulu era bw'agaana n'okuwa busuulu tosobola na kumugobawo okujjako ng'oyise mu mitendera. Ate bw'atawa busuulu tavaako. Anti nkugambye waliwo emitendera gy'oyitamu. Wadde nga batawa busuulu alina okudda n'oddayo. Otwala ebbaluwa ewala DC ng'ocomplaininga obutakuwa busuulu. Omuntu ono ne bamuwa warning okumala ebbanga. Warning bwetuuka nga bamuwadde warning okumala ebbanga ng'olwo batuuka basalawo ekyenkomeredde. Waliwo n'obukiiko baateekawo nga tonnagenda kusengula muntu oba ku kibanja, waliwo gye baateekawo security committee. Tove eno nti mulina emundu muli ba kitalo nnyo mukoona amayumba g'abantu, waliwo ne bembadde mpulira ndowooza oba Busambiro nga baŋŋamba mbu waliwo simanya abaavudde no Busambiro kiri awo wakati wa Kapeeka awo ne Nakaseke mbusimanyi ettaka lyammwe liriko bya bugagga kinga balyagala nnyo. Nategeera naye anti abantu bonna nze eno njogera kubanga abantu ewaffe ababaka abamu nabo bafuna ebizibu ng'ebyo. Si abagoba abantu tebali Nakaseke wokka. Nawala bagoba. Nenze ensonga nze kimu ku kisooka kyensooka ne bwe mbasina kyenkuwadde kulaba nti oli ku kibanja ky'okola egijo. Kati olwaleero mbadde ku makya nga baŋŋamba simanyi oba ekyalo bakiyita Busambiro. Mbu waliwo omukulu yavudde eri agamba omukadde abadde ku kibanja ekyo mbu ayagala kumusalako. Gwe ssentebe w'ekyalo okusala ku kibanja buba bubbi. Omuntu ono nga tannave kuba kati abantu obwavu bubaleetesezza obuyaaye n'obukumpanya. Bw'ava eno musimanyi wano nze nasikirawo n'olwekyo nzize tusale okusala ku kibanja okuggyako gwe nnyini kibanja ng'okkaanyiza ne nnyini ttaka nti njagala bampe obutaka oba bakuwe ekyapa n'okkiriza bakusaleko ekyo ekyenkana mu ssente ze wali baddeyo owaayo okuwa ekyapa. Mwe naddala bassentebe b'ebyalo tubagamba kubanga twali badde bino tetubyogerako tubagane nammwe mutusobedde. Omuntu ava ati eri n'agamba nti ajjasa wano wange nagulawo dda bw'ogula wali bantu kubanga ffe tukimanyi nti bw'ogula wali abantu abamu mulina ssente olina bakuumirako oba bagula abantu baveeko oba olina okukkaanya nabo ne bakugamba oba beetunda oba tebeegula oba bwe bagaana alina kukola atya bwe bagaana nga tebeegula osigala kulinda nga tebatunda waabwe olinda busuulu. Bwe bagaana kubanga abasinga mulina ssente temunawe muziteeka mugamba nti eno batundawo lwe kuba kuliko abantu kangula buguzi. Bw'oba oguze okuli abantu olina kulinda busuulu bw'oba tomulinze ddayo ewamwe gy'oba wava. Ekino tukigamba kubanga ekisinga okutumenya n'obeera waka buli kaseera eno batugoba n'obeera mu nsi nga bannyini nsi bafuusa ate babunzibunzi. Bannyini nsi buli omu waali bamugoba ate kwe kuli bannyini nsi kati abamu abaleera. Omuntu n'ava gy'avudde n'ajja batuze bataano mutwagala kusalako twaguze wano ogula ku kibanja kyange. Ensonga njimaze njagala kwogerako kusema mukama wange ku matter of national importance ey'okunyanja. Kintu agambye nti ennyanja bayisa bubi nnyo abantu naddala babadde bavuba mu Kenya. Naye President agenda agenda gajjayo. Ebyo ebyamukulu Museveni bireke takyalina kyayamba ggwanga lino. Ensi yamuserera dda mu ngalo. Amagye agenda gajjayo. Mwami Museveni ensi yamuserera dda mu ngalo nga bw'olaba Buganda bwe yaserera Abaganda mu ngalo. Kati olwaleero abasinga Uganda ati Buganda yaseera Ssaabasajja mu ngalo. Sikyo yagala kugamba. Kugambye nze sonna buli akyengamba Ssaabasajja mugambye nti olwaleero Uganda yaseerera Museveni mu ngalo nga Buganda bwe yaseerera Abaganda mu ngalo. Abaganda be basinga okubonaabona Katikkiro butereevu n'ekiri gwanga Abaganda be basinga okubonaabona mu Buganda. Abasengula teri afaayo. Bw'owulira ebibozibozi by'obufuzi owulira amaloboozi mangi agavaayo naye kituuke ku Baganda nga babasengula buli omu ali comfortable kubanga abamu batya Museveni kuba gye balya. Abawa n'abagamba mwesirike yansengula Abaganda abalina okulwanirira Abaganda abalina okulwanirira Abaganda ate balya wa Museveni mukwano gwabwe. Abaganda ne basigala awo nga bataayaaya ng'enkoko gye balya obwana ne busigala mu bbanga. Olwekyo sebo abantu babonyabonya abantu ku nnyanja bali mu kuba tewali watakolebwa nsobi katubeffe mu palamenti bwe batugamba ennaku ezo mbadde mulaba exhibitions ezitukwatako mu palamenti fe abamu nga tuvayo tugamba tewali institution etakola nsobi.
era mu parliament tuli ba malayika ngogambe enjo Luttamaguzi ezamwe nga zisusse nedda ate kisusse okozesa kapimo ki kubanga bwe tukugamba buli institution mugitinkule mujja genda okulanga mga ati ate no parliament wiki emu yokka ewedde anti kati uliriza okusinza ku honorable Senyonyi yalambuludde mukama wamwe enkosa gyakosa muse nite mwagala mwogeza kodda mumutyo kamala right honorable Senyonyi nga bawulira akagambo right honorable tebamudda mu bigambo kati ebigambo yasenge sensonga nti mwenna mutya ebigambo honorable speaker mumutya ddala mwenna okuva kwayera mpaka kwateesa speaker wa parliament head of institution mukama wamwe najja wano nenkugamba nti mubaddenga musaba accountability institution ya parliament fabamu kufe ne tubagamba nti njagala nkubuulire nga nze sasoma mateeka nasoma byanfu ebyo byenyini bino tuwa accountability ani chief accounting officer wa parliament nduza speaker nedda sebo chief accounting officer wa parliament ye kiraka mwami mwesije yani mwesije kiraka bwe babeera wensonga ekwatagana ku accountability ya parliament it is addressed to the clerk anajeta mu gye bayita business committee ne bagiteesako kusooka ne bagiteesezako mu business committee n'akola report nejja ku floor ya parliament ne mulyoka ne mugiteesako naye abamu ngenda ne newunya ne baloya betulina wano mu ggwanga baloya ba mulembe Museveni ogwafedda lawyer nga asuubira nti chief accounting officer wa parliament clerk agenda kujja ku floor ya parliament oba mupulina lateese ngati simbaka wa parliament that is simbaka wa parliament any issue regarding accountability of parliament is addressed to the clerk of parliament takes that issue to the business committee discusses it, then they write a report and then it is forwarded to the speaker and discussed on the floor of parliament. Kati ekyo nsomesezza bana abasoma kwero DC abasoma Makerere abasoma wa ko kukali mukama wange okunyanja ennyanja abantu bali bubi ate n'ekirala kyensaba mukulu Museveni abantu banna Uganda bali bubi ku musoro business sigala wencha neggulu nalabye ne mukulu Kirumira agala kwekubana musumali oli si musumali akuba ne LC1 chairman omusumali kubanga muchoyo si musumali musajja wa wano bakadde be balimu nkugambye nze kyenkugamba sikigira twabagamba wano mukulu Museveni yaggulawo border abeetu yabo nabajjudde wano bakola obu business bw'abanansi bali badde bakola Ethiopia bajjudde wano Abasudani beetayanga bwe baagala Abakongo beetayanga bwe baagala abave Rwanda kakati abe Rwanda bafuna passport za wano ne national identity card ate ne bamale ne babasiriwaza ntino tisimaite bafuna national identity card abave Kenya nabo bakola bwe kityo kakati mu biseera nga bino twali badde tusooka kukola national assessment nti abantu abasinga abakola obu business buno obutono wano mu ggwanga benkanaki bavawa kuba nansi tebakyalina mirimu osanga omulitu yataddewo saluni kati bafuuse na bufuusi ngeyo batembeyi tekyali abafaako mu ggwanga sazifu eggwanga liringa eritalina banansi era kyembadde nkomezawo mukulu Museveni abantu bafa omusolo business ziggalawo enkya neggulu waliwo trading license simanyi waliwo VAT na biki ebyo ebirala muyite omukulu akulya Uganda Revenue Authority sebo mukulu professor atuleko n'abasuubuzi abannyonnyole nga ffe boolaba mu parliament sebo kubanze ndi musajja mulimi nagamba eno government nga tenavaayo kutunuulira bannansi mbeera gye bayitamu esooke banoonyeza obutale olwaleero professor kimanyi nabadde yembalala abantu bayo banyaniriza nyera njagala kubebaza abembalala okunyaniriza nnyo twagenze nga babaka ba parliament bakwanizanga abantu bagala ntalo abantu bebaza nnyo mwanyaniriza nnyo naye nabagambye nti fa abamu kufe twali badde tetuli mu byabufuzi naye ne mubeera mu ggwanga omusajja najja n'afuga eggwanga bannansi bonna n'abafufubya n'abagoba mu bizinensi abantu ne balima ebikajjo ne biggwako akatale abantu ne balima emmwanyi n'azijolonga abantu ne balima kasooli n'abajolonga abantu ne bagenda ku nnyanja bavuge n'abajolonga ne bakoma bateekewo mu bizinensi bwabwe n'abajolonga kati buli munansi aliwo ali ku kasonda abuuza kiki ekiddako sebo mukama wange onsonyiwe nkimanyi nti bwenjogera ku matters of national importance ezimu zikunyiza ekisinga okutuluma mukulu Museveni omanyiwe wajja mu ggwanga lino bannansi omanyiwe wabasanga
kituluma nnyo okuba nti no ebyalo byaffe byonna musengula abantu kiro na misana mu ggwanga lyonna kati no tekikyali mu Buganda kuba wano mu Buganda olinawo mikwano gye gikuyambyeko okutuukiriza pulogulaamu zo ze wajja nazo okulaba ng'otusaanyawo wano mu Buganda ng'Abaganda otufufubya otutwalako ettaka lyaffe okutwavuwaza n'embuga zaffe zonna muzitunze zonna muzisaanyizaawo okuteeka ensowole mu bika byaffe byonna tubeera mu ntalo temwina kotya kisekwesala nsonga zammwe nakugamba uliza sebo kisekwani akyamuuliriza ekoti ya kisekwata ina makulu ati nkugambe kisekwani akyamuuliriza musajja wa kakati sebo njagala kuba Luttamaguzi abasajja bano bajja gontaanudde abasajja bano bajja ku mulembe gwa Higiro Semajege ogujjukira nguulira Higiro Semajege yali akolanga nguulira buwulizi yali akolanga mu Buganda kakati omulembe ogwo we basimbira Museveni omutuba bwe batandika okuteeka ensole mu bika byaffe n'okutandika okulwanyisa Obuganda okulaba nga babusaanyawo Ssaabasajja yamuwa omutuba ennakivubo toseka sebo toseka mu biro bye tulimu si bya bulijjo ebiro bye tulimu si bya bulijjo kubanga naluli abantu baffe babaddenga balina kawaaziwaazi nga bagamba nti bwe banyima omulimu nja kuddayo mu kyalo neeyiye naye kati ebyalo byonna babitututteko abantu obasanga tebakyalina abayamba abakulembeze abaali bayambye bonna babagulagula babawa obusente ne tusigalirawo webale nnyo Luttamaguzi onabugga omuwulidde mbaka munno bwakwata akazindalo owulira nga anawo obandaba omuntu onyogala kulukuku kulusemwangu ono munnamawulire wa biti gyali ebulemezi eyo wobulenzi sebo nkulamusizaako mukulu Emma mukulu Musiitu Eruuka mukulu Sebwate Kabandi Nakasongola Saalonga Eruwero mukulu Mubiru eno Essemuto n'abalala njakuba twogere kakati so okusomoozebwa weekuli okukwatagana ddala ku accountability ekikwata ku accountability wano mu kyabatabula mu Uganda tewali mutuukirifu tewali era ffe Bible etugamba mu Lungereza for all have sinned and fallen short of God's glory bonna bayonoona era tebakugamba tuli amasiga asatu naye terisiga lyokwatako litabootaboota naye palamenti omulina ogikuba kuba palamenti yafuuka kiwuka ky'abato ekigikubya kuba yeri mu bantu palamenti yafuuka nte y'abato ogimanyi ente y'abato kyekiwuka ekitaluma yente y'abato palamenti ate mwe palamenti mujoogerako kuba yeyo kajje mukyasigazaawo bwotuuka mu judiciary ekiri bubi bwotuuka ene wa mukulu Museveni kiri bubi naye ffe kye tusaba wabeerawo abantu bonna abali implicated ffe mu bukatuli kitugamba agrupa gusinze nomukola ne mulukinga way forward mu accountability committee yangenze mwembaddenga vice chairperson ya Park local government ate banankyusa kumpa bwa minister mbaddenga ngamba abantu nti ono twamukutte nga alina ensobi naye we are looking for the way forward kubanga bw'otunuulira kati accountability zizonna ezituliko nga parliament waliwo naffe bye tutalina kwansalinga nga sindika wakira sibyamwe anga sibyaffe ate n'abantu nze si discouraging muntu kutupanchinga kubanga de mukomo kutupanchinga muba mutujjamu omubisi teri ajja mubisi mumenvu nga talinyize okusogola omanyi okusogola kati parliament mugisogola mugifunemu omubisi ne gunavaamu kwanze omubisi weeguli gunavaamu omubisi weeguli era mutera okunzanyisa abantu abasinga batera eyo parliament yatusala ate webamala okwogera tetusala ababaka mutuyambe noga ati ate parliament ogambe yakusala ate okimye ekiwalo kakati ffe ebyo tubigubira era njagala kusaba ababaka ba parliament at whatever level bwe bakwakyuzinga oba ne bakugamba ekintu kyonna be humble accountability has its own time because accountability is not an event accountability is a process era kisakiza nti onalebo namuga chairperson wa accountability committee waliwo bebawa obudde nti ddayo leete bwino tebajja parliament atenze nagamba nze lwakuba nti siraba speaker onangambye munze ndi mukwano nnyo gwa speaker sebo speaker aba speaker ne bwaba ayitawo nange nyimirira simama n'ayitawo ofunga omugulu era nange okumulaba olumu simulaba nakumulaba nga namata of national importance nga parliament ejjudde kubanga speaker ye head wa institution she's the head of the institution kakati olwaleero zino zonna gunda accountability accusations ezijja ku house zirimu emitendera
waliwo yezalina okunnyonnyola nga ye ng'omuntu naye tagenda kujja ku fulo ya parliament kubanga tulina gye bayita business committee era wabeerawo an accusation about the speaker or the member of parliament mugenda mu business committee kiraka gyatuula kubanga chief accounting officer wa parliament kakati ono kiraka bw'aleeta ensonga musobola oziteesaako naye wano ekizibu ekiriwo era nali ntunuulidde nnyo speaker oyo Amongo mu Lutuula. Not every discussions on social media should be discussed by parliament. Batwogeddeko yes you are in public office balina kubogera kate banayogera kwani bwe mutayogera ku parliament munayogera kwani kwanza enkimanyi waliwo n'ebimu bye mwogere bikyamu nga muntu kuba muulire nti nze ngamba ki babawo ne bakwa mu kisakabala wekivaamu simuli kyolaba nti ku social media it's true. Not every accusation on social media is right. Nenzibeerako ate the best parliament okuddamu abatuuze tolinda bya social media yayogedde bwe kuba kubeerako abavubuka abo ne bagamba ono kamugaye nti Luttamaguzi musezi kati gwe bopakuko emisinde n'ogaba na yes naserako ng'oli agamba mwezo statement zokola ate mwe bakola statement ebakolera amawulire. The best leader kyakola kuwuliriza you not down no kiwa relevant authority nezikola kuba kati tulina ffe parliament ebitongole ebitukebe ebisobola tukeberako ng'auditor general naijiji naye kati obuzibu n'abanoonyereza kuba naabwe nabo si batuukirivu gavumenti y'NRM yonna yaboota kolooza ye Museveni mutuukirivu kiraye bwatuuka wali bwe bamuleetera nti bano babbya amabaati nga naye agamba nti ate nange lubo wasinda mukola gwe bampa ng'asooka yekuba asikamu ekyawakati ngadda ku kyabakatuliki agurupa gusinze NRM yeeri bwali bwetaaga bina by the way lubo waliko overpayment of 245 billion zemwawaayo nga tezina kugendayo simbo betunenya abaziwaayo kati nkugambye bwe mugamba nti ababaka nati obuzibu bwa sipiika bwasanga sipiika wawa Luttamaguzi okwogera opposition nayo yafuuse opposition wawa weena okwogera nti omukazi otatulabirawo ddala kati bwe buzibu bwa sipiika bwasisinkana kati n'accountability weeri bwe tutayisa ssente zino mutugamba twagala malwaliro ne tukwata nti abannanga sijja bagambe baagala ddwaliro tubayisije ssente oluziisa ne baziba nti ate parliament lwaki mwayisaawo ssente kakati ye tugamba nti buli omwaka olw'omulimu ate n'awazi bawadde ne baggaana okugendayo olabe ekiriyo kuba nze lwaki mbagamba nze sisobola kutunuulira parliament omukulembeze afuga eggwanga lino mwami Museveni yamanye ensigo y'obubbi eri mu ggwanga muno gyeva era abasajja bano baava mu nsiko nga bali committed okubba buli kimu kuba lwaleero tusobola kuŋŋamba bya parliament nga batuuse n'okutunda amakomera g'eggwanga kwa tusobola kuva eri mbwe komera baalitunze eryeruzira olitunda ngani ekomera yasaba wafuuse buloka wa bibanja bya nga abasabiramu aba parliament abasaba president akeera ku makya n'afuuka buloka wa ttaka nga yatunda buli ttaka lya gavumenti erya UBC lyonna balimazeewo ensi ekyakula president yaginyiza bayinvesita gavumenti erina okukola investment zaayo kati buli kimu okitunze kwati wano nakugamba nti ettaka abasawo bali n'ebizimbe byabwe eri emulaga baalitunda naye omanyi abaalitunda abaaligula n'abatunda kakati n'olwekyo nze simala nnyo na biseera kutunuulira parliament eno nze ntera ne ŋŋamba nti waliwo ebitongole tusobola otucekinga ng'ekyayigigi n'ekyauditor general bawandiike eripooti bagambe nti ababaka ba parliament mwakoze zino ensobi and it should stop immediately kwanga ffe wano bwe tunaddamu ebyo Museveni musajja mugezi nnyo abateeka mu politiking ng'alina byabaza essaawa za leero twalibadde tuteesa ku makubo sente mmeka ezigenze mu makubo tuteesa ku malwaliro nti tubeera tutya n'amalwaliro ga gavumenti nga temuli ddagala naye nga sente tuziisa kati era namugga nkulinza okuleeta omusajja wakulira eddagala owa National Medical Store mukakiiko kwolonja kubeerawo muze tuyisa billion n'ensente abantu malwaliro ne tuyisa sente zikola amakubo owulira ag'ekongo gakolebwa
nga tusisiza kwe gakolebwa bulungi era babasasulya 100% tebabanja Luttamaguzi agekongo temaga fula kiso kya mbuzi ekongo liri ekkubo limuli mugayita gakongo si kiso kya mbuzi ekongo liri mu kkubo si kiso kya mbuzi kubanga ffe mwatulonda nga abakulembeze era bwe tubeera mu parliament nze nkugamba nga tonaba kwachuzinga individuals first holders as accountable as an institution nga parliament kubanga parliament ye samale ya Uganda atenze ntero kugamba nti buli mubaka wa parliament golaba afana n'abalonzi be buli mubaka wa parliament ye nagolaba afana n'abalonzi yogandi abalonzi namuga bambala batunga bwayambala anti kugambe nina muga afana n'abalonzi ba mawugola kati yo asobola okubego bakonti atasobola kakati ate wali eri mu parliament bwe mutuleeta buli muntu ajali n'emizeje na hiba sigala batugamba those are honorable members of parliament era bwe tusobola kubitibwa ntinze nga gundi kakati n'olwaleero n'oli gwe basanze n'ebikutya bya sente mu motoka ye era ne mu bitadde ku parliament tusobedde abantu batambula ne kutya ntumwamusanze mu parliament mwamusanze eri ebbali ebyo bibeere byeri bbali kuba wakife mututunwa aba opposition nti mwabisanze mu office ya opposition nti n'olwekyo kakati sebo mukama wange mwawule ku individual accountabilities institutional accountabilities waliwo accountabilities tulina okuwanga institution for example ennaku ezo twayisa sente okumonitoring eddwaliro ly'erubo weeritaliiwo mwaziyisa anti kati bagamba the eyes have it billion zirabire kitaliiwo gye babaganya okugenda ate muyisa sente eziragenda mwami Museveni omutuukirivu n'asindika amajega ag'SFC nga gatuka temujja kuyingirayo nga parliament ne tubuuze SFC eyingira etya mu by'amalwaliro ne tubisirikirawo kakati bano abasajja eggwanga lyonna balizinzeeko kubanga namwe bannansi abaali badde bavayo ne muyisa amaloboozi buli munnansi gwe bawa akakunkumuka ng'abeere yaakaaba otera okulaba n'ababaka ba parliament nga mubakuba obusaale ababaka bayoola bafuna sente nyingi nze olumu kuba nze ndi independent nze ne waffe nakaseke ntero bagamba nze sikolanga bino ebyemwe bukola Luttamaguzi ondabira ondaba mu omulamwa era ntero gamba nti ezakeedi ezijjudde ku Kampala Road z'ababaka ba parliament ezo mola tugamba ba minister balina mpitirivu nze waliwo minister gwe manyazina kakati mwe nyine towayiriza abantu nti omubaka wa parliament bwava mu parliament n'amala emyezi 5 ogendo ogenda okulanga atandise okusaba emitwalo 5 kati atoye yafulumayo onalebo Kasiba nti alikiriya nnyo ebintu biri bulungi yerimira bulungi nnyo ebintu byo waffe Rubaga yekolera emirimu gye bulungi mujjuvu onalebo Kasiba y'omu kubali obulungi nenze kubali obulungi nenkugambe 98% kuba MPs abamu kati bavayo ne bakaaba basaba mbu baterewo ensako nabo babawenga ate abagenda nga bali bulungi kakati ffe kye tusaba abantu mwe mulina okukimanya nti eno gavumenti teriiwo ababaka ba parliament be baliwo nga gavumenti nenga abasonga munyennwe kisukkiridde ekyamwe okusonga tutya nadani ye 11 esusse mbuulira wano omutuukirivu mwebe nnyini kugambye luli mubadde muvumirira police akankuwa ekintu mwe mukyogedde namugga mukyogedde babi wabeerawo ekitali kituukirivu mu parliament nze nakkiriza n'onalebo Namugga nti we are held responsible for all messes in parliament because parliament is an institution. Era ensonga lwaki tuvaayo abamu ne twogera tulina pyala waffe wa parliament era bwe buzibu obuliwo okubeera ne pyala nga amanyi luzungu lwokka baali badde tumuleetako wano n'annyonnyola abantu nanyonyola naye ebigambo byayogere byolwa tabisobola abalina kubeera mu programu z'oluzungu kamba kino kyennyini mwebe nnyini mwagenda okulaba eddwaliro werizimbibwa ne babagaana okuyingirawo ne muddayo mwagenda ndozi mugeze emirundi ng'esatu ne mujja ne muyisa sente ezirambula nga temuli babaganya okulambula Museveni yawamba institution zizonna era ensonga lwaki olaba tusobola okubeerawo n'eggwanga nga terina gavumenti the eyes had it nze nkugambye nkusomedde mwana ne bwogamba no eyes have it omukulu wabeerawo ekiki ekinaayita abeera ku TV Luttamaguzi mujuke twalina minority kwekyo twalina report y'abatono ne mugamba kubanga babaganya okugenda enfunda eziwerako kitegeeza eddwaliro teririiwo naliko kakiiko ka budget ku supplementary eyo twawakana twalina minority report ne batusinga amaanyi
gwolowooza eddwaliro ly'olubowa lyokali eribbidwa ennaku ezo twabadde Mombasa abakulu ba wano batunda pooti yaffe ye Mombasa embo twatuteeka emmeri zaffe zituukira emmeri zaffe zaali zituukira omunene omu ggwanga yatundawo n'aguzaawo abayimbi kati zaffe zituukirawo kati ezaffe zipangisa yezo weeziri kubanga n'emmeri ezaaliwo nazo zaabulira mu nnyanja kati olaba abasajja bajja ne bakubbako ennyonyi ezaali ku kisaawe Amini ze yaleka zi Uganda Airlines zikabo zaki ate bana abasajja era be bazitwala ebibira byonna babitutte kakati gwe njagala omulye police posi kati lezo batandiso zite market takanga balitunda genda police posi ye Wandege yabagitemyeko poloti Wandege ni bateeka wabye ebizimbe byabwe ettaka lya Makerere lyonna balitemye lyonna balitutte ettaka lye Kawanda balitemye eddala balitunze n'abataddeko apartments ettaka lye Namulonge ulirija kino kyenkugamba ettaka lye Namulonge balitemye batwala kakati sente namugawuliza goli kwa accountability committee basabye sente zigendo compensating abantu bawano Nagulu bebajjawo kakati mubagala kusasula abantu mbubana abakulu kuba batemye mu poloti ne bazeega no sebo musaba accountability. It's very right for every citizen of Uganda to ask for accountability, more so for bali mu public office nga musaba accountability musoke mutunulire ekika ky'abantu be mulonda ngatemunaba na kutumalira biseera musoke mutunulire ekika ky'abantu be mulonda mu biseera by'okulonda musaba bukunkumuka era atakuwadde ku kakunkumuka muyisa bubi nnyo namu gatalina kyavaako ko Luttamaguzi n'ogenda oyogera oyampayo 15,000 zokka paka banansi nga muze ku drawing board ne mugamba twagala Uganda efaananeta twagala Uganda eri accountable ng'omukulembeze w'eggwanga tumuyita ne tumugamba obuvunaanyizibwa bwo sigenda ng'otema poloti ng'ozitunda si kutunda buli kye wasangawo mu ggwanga kubanga kye wasangawo mu ggwanga singa n'abakulembeze abakusookawo bajja batema buli kimu bwe bakitunda buli kimu bakitunda njagala ku ekyokulabyeko nga ngenda ng'eddakiika ng'eggwako okimanyi nti buli kiriwo mu ggwanga mwami Museveni alesa akitunze lwaki natonna tunulira eri mu parliament namuyise ebiragiro ebyo nti mutunde ate twamugamba privatization yayita mu parliament kakati sebo police ya privatization yayita mu parliament ona akugambye nti ebyapa 1,400 Monana baina kana monana ettaka lya byapa 10 tebana byapa byabo anyadire yingise embeere eyo anti katireka nkubuulireko kakati ffe tulina ministry ya lands olira Ministry ya Lands bateekamu abantu baabwe waliwo omukazi yali omu Ministry ya Lands nga mubbi buli wolaba abadde okubba ettaka waali ne bayisa ebitongole mu mukwate sijja kumwogera wano kubanga bajja kwakyuzinga ne bayisa mu mukwate ne parliament neragira bamukwate nga buli owulira wali obubbi bw'ettaka nga li Ministry ya Lands abakulu ne bamukwata ne bamuwa passport kuba bali ne red passport ezati alina kugira ne bamufulumyamu keggwanga kati bwamala ofulumya ne bakome tulina ba registra abasajja ng'osanga musajja mukulu yabulukuka mu myaka naye ng'obufere obumuliko akola wano ekyapa nawali n'akola ekyapa n'ayiya nti ne mu Lutobazi tebo kati ne mu Lutobazi ne bakolamu ekyapa kati wamala okukolawo ekyapa mu Lutobazi n'amanya nti wano wagenda kuyitawo government project n'akolagana n'omukulu omu mu government n'alaga nti nawe atunzewo paka mwe banansi nga mutudde ku drawing board professor eno embeera gye tulimu abantu be Congo bagirazeeko Kagame babayise Belgium n'ekitongole kya UN kyayise president w'e Rwanda Kagame nekiyita ne president w'e Congo Tshisekedi nekiyita ne president w'e Tanzania Suluhu ne babuuza Kagame tubuulire kiki kyokola mu Congo kubanga abakongo bagamba ettaka lyabwe lyonna olitutte ng'oleeta abanyarwanda beyita abanyamulenge nga buli wali ebyobugagga ebyebbeeyi ennyo weefunzizaawo kulyetinzewo obubiina bw'abayeekera Kagame n'abagamba nti kambabuulireko kino kigende mu hisole ya UN nti tulina amawanga 3 gali Rwanda naye gali mu nsi zino ezeetoolodde n'agamba balina Abahutu balina Abatuusi n'Abatwa n'agamba nti Abahutu batuuze be Congo n'Abatuusi
naga nti naye kwabo bonna abatuusi balina ettaka mu gye bayita mu region eno. Abatuusi balina ettaka e Congo, abatuusi balina ettaka e Uganda, abatuusi balina ettaka e Tanzania, abatuusi balina ettaka e Sudan. Bwe kyatuuse ku kye Tanzania, we Tanzania n'afuluma mu lukiiko nago nti walinawo n'agamba ettaka lyammwe liri Rwanda ne Uganda ne Congo. Atunulira akaunta bwe yakomyewo ewaabwe waka kyembadde nkuwaako, bwe yakomyewo Suluhu bwe yazzeeyo ewaabwe Tanzania. Abatanzania bamulinze nga agenda mu kalu. Kubajjukira balinayo ekisanja ekirala. Bamulinze nga agenda mu kalu ne bagamba nti bwe tubeera n'omuntu ategeera nga ggwe asobola okudefendinga sovereignty ya state n'amanya boundaries n'atabeeranga abantu be Uganda abantu buli ava bayogedde Uganda bakyogedde. Yes, of course bayogedde Uganda kubanga ffe tetwabadde batwagaza ki ffe tetwabadde n'atudefending tebatuyita naye wabeerawo of course Abatanzania bayogedde ekyo Uganda anti kati bano abavubuka kye tuva tubagamba Luttamaguzi katugenda tobeera wako NC erisimanyi ku kitebe kya Honorable, that is a hearsay. National News. That is a hearsay. Amawulire goleta nsobola n'okumugamba nti Russia bagikubye bubi nnyo. Bateralisti. Yes, bateralisti. Babakubembo abantu 12 nesabako ne ku buyambi okuva eno mu Africa okuva South Africa. Honorable, abamu twawukaganako n'ebyo bya bring politics ogotera kwogera tubivaako naye kye tutaagala kujja kugamba nti Abatanzania bagambye nti webali ntafalagana nga bannayuganda bajja abeegomba okuba mu Uganda. Okay, katugende Honorable Namuga Mzee Kenya Vincent report za international zone Kalububu wagambe Kenya Vincent Kalububu yebaza nnyo Honorable Namuga okubasakira essomero lya Kabububu CD Secondary School n'ebirala bingi akwebaziza nnyo ali Kalububu tugenda kola tango jeko kabango ogenda government eveeko ebula emyaka 3 kiki tulina okukola okuwonya biro byonna byogerwa olunaku lwaleero onkoze bulungi ne bapanalist bannange nze bulijjo bannayuganda mbagamba nti bwe mubanga mukola okusalawo kwonna mutunuuliranga institutions zino ebbiri. 1 abakulembeze mu byobufuzi, ekyokubiri oludda olukugu. Ebyo we bifa oludda lw'ekigulu tulaba technical staff abatambuza emirimu gya government. Bano be bayisa amateeka be bayisa policies zifa abaludda lw'ebyobufuzi. Kati bannaffe bano abali mu ludda lw'ekikugu bo ne bateekesa mu nkola. Kaakati abo ababiri singa balemerera okukola omulimu gwabwe eggwanga liba ligudde. Bino byonna bye twogera si bya bufuzi naye nze mbivunaana omuntu omukulu Museveni. Kano konna yakola ensobi number 1 okucommercializing politics. Okuteeka ebya sente mu byobufuzi nti ku mulembe ebyobufuzi byafuuka bya busumbuzi. That is why tugenze tuluzinga n'abakulembeze abensa lwa bintu bino politics okutwalibwanga ewekiyayi. Kino nkyogera abantu abasinga baga nti nze nkyagenda mu byobufuzi byafuuka abantu abasinga abo obuvunanyizibwa badduse ebyobufuzi kubanga balowooza nti byakiyayi vulugu gwe bani booteka mu kalulu n'obakola bino byewakola ekayunga no bakuba emigo no bayira tia gasi no bayisa myala omuntu inainaga nti owayi kangende nkole ebyange bitambula mvumire ebintu byabayayi. So nsaba omukulembeze ogwanga yekubeko mu mutima amanye nti lino eggwanga there is life beyond him. Waliwo eggwanga nga Museveni agenze ensobi endala gye muvunaana kati etubonyaabonya kwe kujja ekkomo ku kisanja n'ekkomo ku myaka. Kakati ensonga lwaki tubonabona kubanga buli omuba n'omukulembeze atamanyi ddirwa agenda. Kati ensonga lwaki nkimuteekako nti decisions zonna kati Luttamaguzi balwa n'obulwanyi fu kyokuleta debate entuufu bakubagana mukwanyi bikulu baali tebalina kye bayinza kukola kizukkakaawo balwa n'obulwanyi baali tebalina kye bayinza kukola kizukkakaawo emabegakaawo mujjo twabadde twasanga parliament nga deployment eri heavy jjo ku lwokubiri baali bagamba abasajja ba SFC buli gwasanga omanyi bazimbano obubiri bataddeko obumundumundu nedda buli wasanga deployment esussewo ku National Theatre awo ng'abasirikale bonna bajjuddewo emmamba zeetoolodde parliament budroni babulese mbutwekengedde mbubayinduza okwekalakasa bagenda kuleta si ba terrorist nga batugamba mu parliament kola opposition yali esuubira okuleetawo embeera ku nsonga za accountability. Never deploying apart from bateke bweru eri waggulu mu galale babaayo bonna bali so kyengezaako kugamba nti mukulu Museveni atukoze bubi nnyo
kubanga saawa eno honorable Luttamaguzi omukulembeze w'eggwanga myaka 10 nga kitera omulala twali badde tukola bino ntunulidde bwana kintu obuzibu bwa butagoberera mateeka rule of law nti saawa eno singa tumanya nti omukulembeze myaka 10 bisanja 2 yali badde takola bikoleka n'ebitakoleka ntunulidde bwana kintu wano nga yololeza ensonga y'amabati ne lushafo yaabwe eyo lushafo gye baakoze mu baminisita si yakuyamba bannayuganda lushafo yakunywereza muntu mbuyinza gwoyina mutabani wo CD simanyi abadde chairman Piero Pirawo karate chairman yafuuse CDF mbwate ku Twitter yange ebyakoyita chairman Piero sinabivuddeko kakati you know that confusion obera mu isomero onabona muganga oyine essomero nga oli headmaster omwana otabera head boy ekyo mwana okubeera head boy mukulu ekyo tebakikugaana omwana abere head boy mateeka kakati ate omwana bw'abeera head boy agoberera amateeka g'essomero gagoberedde yagenda n'atendekebwa amagye head boy abadde mukunga ebyobufuzi active politics nga head boy ayambadde engoye z'amagye kankwe konalebo namuge ekyokulaba amukkiriza gwetagaana kuwadde anti nze ndi minisita mu protocol minister wasaba bamuwa oli chairperson wa kakiiko kafu kakati onalebo namugambadde mugamba n'abatuuliriza gye tulaga tugenda mu lutalo lugenda kuba luzibu olw'emundu oba olw'ebyemmere ng'ani alulese kasitola babasajja bano nga bakola obwakabaka bwabwe bino mubirabanga ebyokubalaata otiisatiisa eggwanga kyali ne Libya kyekiri ne Congo Bufalansa ye yajjako kyekiri ne Congo eganyo terera gwono omusajja waayo bamuyitanga Mobutu yalinanga mutabani we Kongolo yafa mu lutalo lwali kati nga balowooza nti bekabe basobola ofuga Congo twagamba mukulu Museveni nti abantu boolaba basirisa abo ng'obalowoozesa mbu gwe okosobola ofuga eggwanga lino ne famire yo nti oddire mutabani wo mufuula amekomanda mb'omuleeta eno mb'omulina engeri gye muvuga tamufudde bufuuzi nodda amufudde Jeno Kano Ugaba yasoma amagye n'agakuguka yekaye yasoma era si abadde era si abadde yekka babadde babakyusa kyusa n'abeeta bangu katojja kukola bannansi bakugamba nti obadde osobodde okutufuulinga 40 years n'ofuga eggwanga lyaffe n'olitunda n'olimalawo banansi nga bafa mu ngeri etetegerekeka naye nga accountability report nti ffe tutunuulira kiri naye mutunuulire omukulu ono ng'akola obwakabaka bwe wano mukulu Museveni ng'aleeta mutabani we bano bajja kugamba onalebo namugabano nti osonga muzizi simu na byabufuzi oli naye munnayuganda nti yesi munnayuganda head boy head of state kyebayita state omanyi lwaki nze Luttamaguzi nyimirira nga ndi mu parliament nga ate siwagira Museveni nga zeeyo nga bayimba oluyimba lw'eggwanga oyina okuyibirira oluyimba lw'eggwanga omanyi kyebayita state oyina okuteeka mu luyimba lw'eggwanga amaanyi kakati bano kande kanalebo bwana professor bwana kintu ng'agezaako okunyonyola ensonga ezo ez'amabaati olushaffe yakoleddwa bannayuganda abali ensaba mu kimanyi olushaffe teyakoze bayamba eno lushafo tayina wegenda tuyambira n'omulundi n'ogu lushafo ya mukulu Museveni kwenywereza bwakabaka bwe wano bino byabadde basimanyi za balamu tunulya balamu simanyi yabadde mobilizer western kakati bero wa youth balamu akunga abavubuka gundi abeliliani gendo okunga engulu tetugamba nti bannaffe tebasaanidde kufuna bifo naye eno lushafo yakoleddwa is not for the interest of the people kakati ageze nayo gende kukyama baati nagaba bannange mu mwali mwagala simanyi obagabba omukulu akyusizeewo simanyi bano bali bateeka sukali ku mumwa namugabo yawoomye nnyo teyategedde ani amutadde mu mumwa namugano wa mumantaavu nnyo nga gobaleeta ebyokulya oggula buguzi mu abateekayo omira bumizi so bino ebintu bw'otunuulira ensonga laki kirifaalingako nnyo ekyamabaati is administrative nti honorable Nabbanja nga go ali supervisor ya office ya prime minister amabaati Kasaija naga nti nze nali nebase nagenda okugugumuka wakasimu kaŋŋamba waliyo amabaati mu lujja era ne bagatuuse waka era ne bagaleeta ne mbakamerega kozi mugampadde kale mwebale ekyokubanga tebayita mu process efuna amabaati nga ye overall supervisor nga tubadde twogera ku speaker nti overall supervisor gwe n'ogoba bannandutu n'ogoba bameregoleti kitutu honorable Nabbanja notabako kyomugamba wadde ekyo si kituufu baako kyosima president atise ekimu kyokka mulishafo sazenze wano kusimba baba no basasula okusima mulishafo mukulu Museveni kyemusaba bino kino mbyogera mu office ya president mwalimu obuwumbi obuwera olunana
ne basasanyako nga 8 patriotism kubasomesa kwagala ggwanga lyabo tosobola tusomesa kwagala ggwanga lyaffe nga gwe tolyagala ekyokubiri abali enjagala manya eggwanga lyaffe litubikidde mabanja katuli ku trillions 100 trillion yes public debt bova ku 100 trillion public debt honorable Luttamaguzi tulina trillions 10 domestic areas bannayuganda basupplying ebintu bya mu government abanaku baffe abasupplying seedlings mu UCDA billions 5 babanja businesses have been frustrated. So bino byonna nga tubyogera ssebo okuba kati saawa eno muba abavubuka era nzima tuyavuka nga babawuddisa mukulu Museveni abafaako nnyo bw'otunuulira mu public service twabadde tutunulira kankuwa example emu yokka twali tutunuulira ministry yabadde ya justice twali tutunulira justice ministry the directorate ya justice ne batugamba okusinza ku salary structure yaabwe nga balina okuba n'abakozi 5,000 naye nga balinako 2,000 abalala babadde ki staffing eri ku 28%. Abaana tebalina mirimu Luttamaguzi naye emirimu gyegiri weegi emisala twagizizayo that cuts across board mu department za government sente z'emisala ziddibwayo mukulu Museveni n'agamba nti mbaagala nnyo abavubuka ng'emirimu giri mu gavumenti ebifo bikalu tebifiiringiddwa. So bino byonna nga tubyogerako bwana professor mukulu Museveni eggwanga talyagala kubanga singa abadde alyagala would have worked in the interest of this country. Bino byonna nga tubikola gwe ne weewolera bannamabanja ne gasigala ku account nga tegakola 14 trillion musasula sente musasula gundi sente za interest bwe musasula loan charges ez'okumanaginga loan zino namwesanga billions of money nga zigenda twoze sente tezinatuuka kukola ne bakugamba mbu twagenda okwewola loan eno twali tetujekennenyeza bulungi loan eziri cancelled for the processing fees nga bazitutte ziri zagenze dda ezize temusobola zikozesa ate ne zemoze temusobola zikozesa nene zebawadde okukozesa nesigala ku account za government nga tezikozesa summarizinga ngamba nti kyetulina okukola ekinene nnyo Luttamaguzi mu abaka ba parliament tudde mu office tukole omulimu ogwatulondesa ensonga lwaki abalonzi naddala ffe abali mu opposition ensonga lwaki akaluka tufuukidde kabbeeyi kubanga tulemereddwe okukola ogwa gatekeeper anti uliriza abasajja bano tuba exposing bwe tubadde nga tugamba bano bannabyabufuzi ba MP abalwanira obufoofofo ng'abamu basirika abanaba amalobozi akafoka nga amalobozi n'olaba buli radio eteesa ku bufoofofo bwa parliament bano balwanira abayala mu kifo waliwo owuliddeyo profesa ababaka abalwanira ebbeeyi y'ebirime mu parliament neddagala nga libuze nga liri feke nelifuire ebirime atayogerangako nga yogera bano abalwanira obufoofofo so neza Luttamaguzi bino byonna tubyogera profesa nti ffe ng'ababaka tulina obukiiko obw'enjawulo buno obukiiko saazo tugenda mu biseera bya budgeting. Honorable Luttamaguzi tulina nsonga lwaki gavumenti bannansi bagibanja negaana okusasula domestic areas government ebere first call ku budget oba tetukola mirimu oba tukola government esasula bannansi abagibanja professor abantu bagudde ddala abantu batunze ebyabwe osanga ministry ya works erina amabanja 8,938 budget yaayo ya 9,554 so sente zonna ze mulina za budget singa musasula amabanja tosobola kukola even a single road so sente zitubanjibwa ng'ogatta sente z'ebweru n'ez'abannansi kigenda tutwalira emyaka egiwera 10 okusasula sente zino ezibanjibwa zakadakiika kamu ekinnuma ku sente zino ez'abannansi ababanjibwa ng'oli agamba nti nze mbagabire sente za PDM bano abakukolera emirimu tosasula toyagala basasula ate ogaba sente naye nga zino trillions 10 ezibanjibwa omanyi government commitment gye yakoze ku mwaka guno egenda kusasulako billion 2 zokka 200 billion out of 10 trillion ziri 10 trillion egenda kusasulako billion 2 tenja kuweza na trillion so bwogenda nga otusasula buli mwaka billion 2 assuming tozeemu kwewola bana abantu balifuna disente zaabwe webale nnyo honorable mukulu kintu ebigambo ebisembayo abawulidde abakulu bye boogedde bonna ani nenyezebwa ennyo ku bulyako obugenda mu maaso kubanga institution zonna bano ba parliament bakisindika executive ne executive ekisindika mu parliament abantu babulijjo babeera mu bbanga ani gwe tukisindikira Oweekitiibwa Daudi Mpanga yali ku mikutu gyaffe egyo egya social media ku X yali awo bacce kyali kimutawaanya ng'ali mu kulowooza okungi ennyo naga nti okujjako nga ffenna tudevelopinze central nervous system yeruwa efeeling obulumi bwa buli omu kubanga eyizo okubaawo ng'awulira munne kyalumizibwa nga bwe mbaano mmanya nti honorable Namuga alina obulumi bw'alina
Ona Luttamaguzi ayina obulumi bwayina ani ono waliwo ekimuluma kwegamba nga osobola okwambala engato za munno nasuwa mukanga ne waatali n'owulira obulumi obwo kakati obuli bw'enguzi abagirya si bano bamemba ba parliament bokka si bantu bali mu State House bokka naye obuli bw'enguzi buli mu ffenna naffe tuka ku Uganda kajjajjako kemba kasukayokko bw'otunuulira gavumenti abali mu kyetuyita civil service oba public service ebitundu 75 ku buli 100 bavubuka. Yes. Abavubuka bano bayita mu matendekero ag'enjawulo. Naye kiki ekyo ekireetera abavubuka okubanga ate be bakyasinza obuli bw'enguzi? Ekibuzo bwe kyandibadde abavubuka bo bakambwe abavubuka era bwe tobajjamu nga togenda bbawa oli akwata office nga clerk ow'eggombolora mu mwaka gumu ng'avuga emmotoka ya bukadde 2 buli kimu abakirina n'obuuza zaavuddewa mu office mulimu ssente. Okwagala eggwanga tulina kukitandikira mu maka. Ife tusomesa abaana kale omulembe gwaffe guleka gufuuse muzibu nnyo. Lifestyle auditing ya Honorable Betty Kame yogeza ko kwagala. We shall not audit but let us prepare. Akacha mama merabo kagola kakola ki kamenyeka. Kakati tuzimbe ensiga empya. Era abantu abanajjanga bamanye eggwanga Uganda lino okubawo nga siri abubbi. Bana abantu betulaba ababbi be bana abana be bakuliza mu bulamu obw'ekitigi. Batambuliza mu mamotoka ogenda okusoma batambulira mu mabaaso ogenda okusoma abaana bano bajja mubawo ebirabo bya nsimbi ogenda okola ebibuuzo ebya Piero E olina omulaba twala bano ku social media nakola nasasanya obukadde 5 adde omwana ekiraba akola ensimbi za Piero E. Bakadde baffe batukuzanga tulina obulamu obw'obuvunaanyizibwa. Ife wano kabaka takulira mu lubiri. Yes. Bamukwate ne bamuteeka mu maka jana yiga amanye embeera y'abantu bakulembera bebafaanana. Kati abaana baffe tubaagadde nnyo ne tubakuliza mu bulamu obuli extravagant nga ne bwakwata office kyasoka kubuuza ndyako ki ekimatiza obulamu funira wa obuweereza ffenna bwatuggwamu tekiri ku president nti tutunulidde mukulembeze nti ye president tetutunulira speaker wa parliament wabula buli muntu weekube mu ttooki gwe weebuuze wakiki kyenkola ekyo ekikose eggwanga lyange. Anti otolayo mukulu kintu gewerabidde tugenda tuleeta abakulembeze batukulembere naye nga nabo tebanakweddaabulula omuntu anakuzimba nnyumba asobola kuzimba nnyumba mumwe kati nga kansala w'eggombola afuna ssente emitwalo 2 anabeera kansala nga muyita nga tanazimba nnyumba walaba ekijjo kyonyamerekiza awantu alina okuzimba akayumba lwaki temuwaba temuleeta tteeka erigandi bakansala balina kye bakozeewo kyetubatubawo membapalamenti alina kyalina nandisuubidde ekirungi tulina bapolice makers wano bali 2 singa omwoyo omutukuvu abalabikira olunaku lumu yabalabikira ddala namugayabula nga bwe batuula ne beerowoozaako nti omubaka wa parliament aspendinga ki alina ofuna emmotoka ey'obukadde 2 alina okwambala obulungi alina okukola bwati n'amasuti bagabawa badde wansi balowooze kulokolo gavumenti abantu bano abaweereza mu gavumenti bo balina buvunaanyizibwa ki kubanga ekonomi gye bagulamu ebintu nabo gye bakola ki gye bagula tugulira wamu buli muntu bw'okwata n'omusengekera omusaala omusaamusaamu ogumusobozesa okuba n'obulamu obutambula omuntu oyo asobola okendeeza ku bubbi kubanga nabo ekibasasuza ensimbi ennyingi baleme okubba baleme okwekubira olubege nga babaga amateeka babateera amazzi awaka abaka parliament Honorable Luttamaguzi babawa nayikondo kyemmanyi babaweeza insurance bowe balwala bonna balina gye babajjanjabira amalwaliro ag'ebbeeyi era babamanyi bulungi nti balina okulya okulabika obulungi babamanyi balina okwambala babazayo ssente babola kukubagulira nakwata ne bazizaayo nga babadde bawa zitategeerekese bazayo obukadde 29 awo kagabo yali azaayo 5 negafuuka 5 ebintu byokugamba nti bazizaayo essente ezo zemutegeddeko mu lukale ate ze tutategedde zo bazizaayo ddi nga ku bosi nawulirayo akeera ku makya kugamba nti waliwo ekyaze ku akawunti yange sikitegedde omusaala gwange nga sikitegedde zivaawa ni azibawa zivaayo zivaawa nga mukama wa mwendooza yasala wali baziba sebo nga mpunzika ebigambo byange egomba bobude butuweddeko nze kyensaba bannayuganda ffenna yenna gye bali naddala abazzukulu abavubuka eno Uganda yaffe waliwo okwagala ebyobufuzi ebitalina kye bitugattako waliwo okubanga ffenna
tuyina eggwanga lye bayita Uganda era tulirina ne bano abaka ba parliament abegabira ensimbi namwe ba civil servants ababbe sente z'enguudo Uganda gye mubba tekiri awo nti muntu atudde webba weka ojja mu nsawo eno oteeka mu nsawo eno eddagala lye mubba ne batoobera ddagala mu malwaliro enkyaba olifuna accident neddwaliro libagenda okuddusamu era osobola okufiirawo ezandisasudde abaana mu education zobba omwana owwo gw'olina mu makaago tomanya gwalifumbirwa tomanya bulamu gye bukutwala oli atasomya bwe bantu bogenda okusanga mu society yeemu kakati buno obuvunaanyizibwa this spirit of patriotism ife kye tugamba abazzukulu ajetedde namyawo kyatukubiriza bulijjo okuba omuntu wa wansi tekirina kye kikujjako ife okubanga bano balina ebitiibwa tekibafuula banjawulo nnyo mukama waffe leero gwe twaniriza mu bitiibwa yatambuzanga bigere tetwamulaba nti ayambala masuuti nti balina obukadde bamuteekera bubiri avuga mu mmotoka ag'ebbeeyi bano tewali kye kibajjako ng'ababaka ba parliament abakulembeze bano okutuula n'abantu ne babannyonnyola muleke okubatwaliranga buswiti buli lwe mugenda okubasaba obululu era nsaba bannayuganda yonna gye muli bwe mba mulonda abakulembeze muleke okugamba nti ono amanyi otuvumira ku Museveni balonda nga bamanyi okuvuma Museveni ng'omulimu gwabwe oguba bwesa akalulu bamanyi okuvuma Museveni ekizibu ekibaleetera obwavu mu maka tebirina we bikwatagana na Museveni kubanga igwe mu makaago buweekeberamu soka weebuuze ospendinga kyenkana ki oyingiza kyenkana ki nga gwe mu maka ekibuuzo ekyo bonna kyeddamu ojja kwebuuza Museveni yayingiza mu maka gange oba Museveni yafulumya mu maka gange era nga mpunzika ebigambo byange sirema kukubiriza bannayuganda abazzukulu ba Uganda ba Museveni muna gye muli abasiraamu mwenna wakati nga tuli mu kisiibo ne baganda baffe nga bagenda okumalako ekisiibo kyabwe mmanyi sabbiiti ejja tujja kuba mu kujaganya ennaku z'omwezi nga 27 ku lunaku olwokusatu okutandikira ddala essaawa 2 ez'okumakya ekkololo mwenna muyitiddwa mu bungi tugenda kukola kye tuyita give back futali eri omanyi ffe tuli bantu ba wansi buli muntu ajja kuvawo ne tuulye atwalireko abo mu makage mugenda gaba nfubano budget ya ati lwaki nze nkukwata tumanyi ofisi ya police state house office of the national chairman ekibiina ky'NRM mwami wa Lusimbi abantu abatukwatizaako be ba honorable Luttamaguzi abakira ku makya n'agamba nti lwaki nze mba n'emigaati 5 mu nju yange naawe office eyo kakwate emigaati gino 2 agitadija namyalo ono ayemanya abanaku be gye bali kabayambeko ife ono kyetuwaayo waliwo abazze kwono tugenda kulunkinga ne Salam bank esose y'obusiramu mugenda gyonkingira kololo kubanga abasiramu babadde bagamba mu PDM tebalimu sente ziliko interest PDM tebali bahona bona mu gabonga beyagala kubanga bo sikizibu gye bali interest naye ate bano tulina okubasaamu ekitiibwa bagamba ffe eddiini yaffe tetukkiriza kutwala magoba kati Salam bank eno egenda kuddamu ekibuuzo abasalamu be babayise etteeka sibawuliranga kowe muyimira mu parliament okuleka speaker yagamba nti naye bannaye bannaffe tubafeeko bonna bajje mu bungi essaawa 2 bakeere omukulembeze waali bagenda ku interacting na his excellency the president national chairman era wajja kubawo okumubuuza ebibuuzo era bingi byajja okubaddamu ku nsonga eyo webale nnyo webalire ddala anabisobola jabiddamu president abatandika okubiweereza batandika emyaka 5 emabego biweereza bingi nnyo emitwalo 15 gya bisuubizo Luttamaguzi abantu basibula obudde butuweddeko njagala kwebaza abantu baffe abadde batuuliza mu kuluma lwe busiika mukuluka abalega katugga Kuffa ngambye nti akagga kaffe kakatta baana awo okubayambako nja kubayambako akakali awe Kuffu kulu kayanja ekijja bwemi Masaka abe Masaka bawuliza nnyo professor mukulu Masaka Masaka mukulu Mukasa Kagologolo mukulu Sekayala Buyungwe wali ewaffe Kasa Ngombe Musawo Emma Nkusite Medical Clinic mu Nyendo Masaka mukulu Kunobwa ekikuba mpanga chairman Ashraf Kalege mukulu Semogerere Bukakala webale tuuliza Master Julius Semuto ne mukulu Makanika Sengende bwayise ne Kalisa Ekokogwanga professor nkulazeeko mukulu Kalule wa boda namwe mwebale kutuulirizawe Semuto mukulu nkulazeeko ku message ey'omwami w'omu kisango wali eri bali mu kubonyabonya nsaba minister wa internal affairs ne minister wa defense
nensaba n'aladisi we Nakaseke faayo nnyabo ogende ku kyalo kye bayita Kisango mu Kaasangombe n'akakukubira omulanga guno gwe mulundi gwa gusembayo olabe ennyumba z'abantu ze baakuddemu enzigi nga bazze okubatwalako ettaka lyabwe onoonye n'abantu be baabuzizaawo mu kidroni bajja n'emmotoka za police patrol ekiro ssaawa 8 ne bawamba abantu n'abala ne bababuzaawo tebalabikangako nkusabye RDC ogenda okutule mu nsonga eyo njogedde wano naye bw'otagikolako oyinza okwekanga nga ofiisi y'erugenze ate lwaki nze nkikubuulidde ofiisi ate yingira mu bwamuso tokangakanga ate RDC nkubuulira ekibba abantu okutulugunya abantu ekirimu okuwamba abantu b'omu kitundu nga waliwo abeetaaga ettaka kyetaaga official RDC ne respondinga immediately bano tututa akaseera nga nkubuulira ku nsonga z'abantu abo bawambye zigenda kwera kati nakunya be bawamba mu Kisango Kaasangombe mbadde nonya Minister wa Internal Affairs Sinamulaba atubuulire polisi za patrol ezijja ekiro ne zikoona amayumba g'abantu nga baagala okutwala ettaka lyabwe lwaki bajja kiro mu gavumenti kye tubuuza kuba oba oyagala ettaka nga liryo ate lwaki ojja n'abantu ekiro jangwe wero si chairperson ne fujjo lye mugenda mukola mbwa abamu muli connected muli ne mundu muli n'ababatume gye mujjo okwekweka muyiteeyo mu ba police eyo ne babayambako aba police babagaana okweyingiza mu nsonga z'ettaka nkiddamu aba police babagaana okweyingiza mu nsonga z'ettaka kujjako ng'ozze ne court order eziwerekerwako police buli wa police gwe gola batuuliriza nga zze ku kibanja kyoba musirikale mulabe ng'omuntu wa bulijja azze okubba sebe ekyo nkimaliriza mukama wange abantu bawe namba njagala ti tusaba mukulu Museveni eggwanga liri bubi banansi bali bubi bakaaba abewolereko ku bombi obwavu bubatta era n'abamu nkimanyi tebannasasula school fees z'abaana tutawanyiza ddala jjo twabadde mu visitation nga babanja kati gwolina mu kasente tubasaba mukendeeze mu kwejalabya banansi basajja mmwe buli kiri mu ggwanga kyonna bakitutte buli ke balaba baagala kakwakkula katwala buli munansi gwe balaba n'akantu ke baagala kamujjako ebiri mu gavumenti byonna babitunze sente ze tuyisa zonna bazibbye ennyanja bagobyeyo abantu ebibira byonna babitemye byonna babitutte ebisaalu byonna babitutte kwegamba munansi abuuza alagewa emisolo gifuuse emisolo abantu basangeyo ne babatulugunya obuduuka ne babugalawo ne babatuntuza tosobola kutuntuza munansi nga namwe mukimanyi nti muliwo mukubba n'olwekyo sewo mukama wange kino kirabanga ekyolubalaato gye tulaga si wangu eno genda ba mwami Museveni atandise okulowooza nti Uganda egenda kubeera busikaabwe mu bwakabaka bwe bwaleete mutabani we n'ab'enganda agende nga abawe ebifo eby'enkizo eggwanga lino bwe linatabanguka okulizzaayo emabega eggwanga lino bwe linatabanguka okulizzaayo emabega kubanga mwali badde at least nga mukola ejjoogero nga bannansi mulina kye mubakoledde naye amakubo gonna gaafa amalwaliro temuli ddagala bannansi beeryankuta buli muntu n'omusanga leero ffe bannabyabufuzi be mujolonga buli gw'osanga olumala mubuuza ekiddako ondekeddewo kaki n'omugaa nti munnange nange abantu basibule honorable obudde butuweddeko enamba yaffe y'essimu gibawe oyogerere mukulu wa Lukaga zirimu ebisuubiro lwengeri akutumiddeko nnyo agali kajjamba nange mutumiddeko njagala kubawa abantu baffe bagoba kubawa essimu yange nga nsaba ab'ekitongole kya UNRA nze nakutte kasente mujje mutuyambe ku magaga omuggamagaga gwe gukatta Nakaseke ne Kapeeka n'okubasaba ab'oku disitulikiti y'e Nakaseke twokutte sente mujje mutuyambeko ku kubo lya Timuna Lugogo tukwasize wamu eri egindi waliwo akatundu nkerabidde kembadde ngezaako okubanga nkayunga nensaba ne minisita wa energy n'ab'oku disitulikiti tawuni y'ekikuba mpanga mwami Museveni yajja n'agigamba nti egenda kubeeramu amasannyalaze emiti gyasimbwa bazzi basiriwaja abantu mu mbeera eyo byebiviirako abantu okwekyanga n'eddwaliro ly'Essemuto temuliimu ddagala n'eddwaliro ly'e Nakaseke nalyo temuliimu ddagala gibawe tugende obudde butuweddeko ku kibanja eno y'essimu yange netonkubira bino mbukimanyi mbunsaba sikulu fees essimu njiwaayo ku byattaka ng'era mbagamba mu abagula ettaka okuli ebibanja by'abantu muba mulina kufuna busuulu bwe baba kugoba ku kibanja kyo nkubira eno essimu yange eri 0757 69 47 54 0757 69 4754
neyanzizanya abantu b'Nakaseke mukole ate era mbagaliza sebo okunyenya amatabi okunyenya amatabi abamu mukyanyenya okusinzira kunzikiriza naye ate era mbagaliza ne Eastern nungi abatagala kukola tubasaba mukole mubeeko ne kye mukola kubaako ngeri muyimiriza Musawo Matilda ku kampu Luttamaguzi kulamusizaako nnyo ne mukulu zibugo kampu Luttamaguzi Namugga yebale kola nnyo bantu b'Sembabule antumira ku radio lino kuntumira ne Professor nzikiriza twafunye ekizibu Sembabule mu second emu tulina ekitongole kyavudde lango rehabilitation simanyi biki nga kiwandiika abaana mu buli family kijjamu abaana batano mukigenda basasulira school fees banyaza abewange naye kyannumye bayita ku district ne balaba kawo ne balaba chairman ne bagenda mu magombolola ate nga abatambuzwa ba chief ne ba chairman abakulembeze nga babatambuza osasula simanyi mu banka mutwalo okukuba ofaananyi mmeka abamu babanyaze 10 abalala 5 abalala 2 okusinza nga bakusanze so nsaba district abantu bonna nga bazze okwagala okuyamba abantu baffe mubeetegereze mukole due diligence temala gasindika abantu mu bantu baffe so abantu abavudde rango simanyi rango rehabilitation nga neri ewaabwe beeyaguza nkuta bajje Sembabule bayamba abeewaffe so nsaba ekintu ekyo n'abagereka maama wa Buganda agenda kujjo tukyalira abesse muto enaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ogujja abaami basabasajja kabaka mwenna mbayita mukulu Nanjwenge abeekapeeka mwenna mukulu Musaazi mwenna Chairman Mutibwa muyite naye Chairman Mutibwa naye muyite galimu okwetegereza ali abantu tebakyatusiga aba mainstream besiga social media amawulire ekintu kikulu nnyo kubanga tugamba nti communication is the lifeblood of an organization. Of course, gwe musayi gw'abantu okuwuliziganya bulungi. Naye omusayi guno omusayi nagumbamu omusayi ebiyingira mu musayi muba mu virus. Andi mamu kutakwatagana gwoyo gw'omuwadde. Naye ddala amawulire gatambudde. Naye mu ggwanga lino lye tulina Uganda era kaseera katono nnyo ogenda kuwulira abantu abamu nga bali ku bitanda. Ojja kuwulira ku mawulire wano mujja biwulira ng'abantu abamu bakayana bababyeko emiliyoni za sente. Buli cabinet list bwebegenda okufuluma ate kiri mu parliament omwo ono bawulira nti abaka babadde basuubira bino olukala luno lwebakusoma nti katikaze onalona mugakatu mugerezako kuba talina mutawana gyendi ndi bamutadde ku lukala tebamubusooka mubuulirako nti atugenda kuwa minisita omukulembeze yeetegeka tasooka kubuulira lwaki bakwala atinga akola obulungi atambulira mu musana bwe mukuba obwami bwe tuba tuweereza His Excellency the President National Chairman yeetegereza abantu bwe baweereza eggwanga era lishafe n'agenda okugikola ayina besi kwasinziira tugamba nti abalamu kyamuguddeko bwa surprise naye bino era ababadde batambuza amawulire nafunye amasimu mangi okuva list bwe yafulumye ajatyadija yakyusiddwa wakati nakugamba nti webayita abaana ba Katonda n'abasitaani bakola ki bajjiramu bajja mukama wange ajatyadija namyalo y'omu ku bantu abasinze okuzibula bannayuganda amaaso ng'azibudde mu ki abazibula ekituufu ekiri ku National Resistance Movement abazibula ekituufu National Chairman lwaki tugamba talina kuva ku main amawulire gye gava nti oyo akyusibwe wakati sijja gamba nti secretariat kubanga ayogera ne ku babbi buli lw'oyogera ku babbi buli lw'oyogera ku abo abeegwaniza obuyinza n'obalaga nti ono akyasobola naye gino mitego gy'aba n'ababbi be bagiteze Uganda ffe Bulola bwe yawandiise nga ateeka ku mukutu gwa X ng'ateekako ngeri parliament gyatali mumativu mu parliament gyali yayimiriziddwa bwe tuba abakozi ba gavumenti naddala ba honorables naffe abalina ebifo bye tuweereza ebiri sensitive buli kye twogera tulina okukakasa nti twekkaanyiza nnyo era twogera mazima meerere kati nga ye muganda wange Bulola kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okutwala obuvunaanyizibwa okutegeera ensonga zino omukulembeze oyawukagana ne kwabo b'okulembera naye ate bw'osalawo naawe olowooze nga bo kati tubulako ani akulembera munno n'oyogera ebibadde nga tebikwatagana n'oyogera ebintu nga tobyetegereza bulungi kuba twalabye mukama we ng'akakasa ng'agamba nti ekiri ku parliament yes wabawo entambuza y'essente naye kyosooka okubuuza is the money in the budget essente ze zitambuzibwa weeziri ziri mu budget ziri mu mateeka
obuzibu bwendabawo zitambudde zitya okutuuka jezino genda kwabo abateekeddwa okukola emirimu gye ziteekeddwa okukola. Kati wabaawo change tulina kwebuuza leero omwami wa Lusimbi bw'aba agenda okujja ku BTFM wano eno ayita ku wampewo eno waggulu leero lwaki asaze waafubutukire kamooca ekyo kye tusooka avaawa wayinza okuba nga waliwo ensonga lwaki akoze bw'atyo naye ne twebuuza atuuse ku biiti atuuse obayiseewa naye atuuse atya kye tujja okuddako ebibuzo esente zayita mu makubo ki ogenda okukola emirimu gye ziteekeddwa okukola naye emirimu gyakolebwa ekyo nakyo kirala kati ekyo RDC kyataategereza naye mu byonna namusa kubatuwuliriza leero olunaku lwa kitiibwa nnyo tujjukira mukama waffe we yayanizibwa mu maanyi amangi era nga bamugamba nti oyo ajidde mu linnya lya mukama basinza era tufena tubadde mu Palm Sunday nga tukola amatansa naye ate tuleme kukunyenya bunyenya nsasa ezo nga tetwekuba mu kifuba kulowooza kino kye tukola tukiyigamu ki kino kye tukola Katonda akyali ku nsi era akyajjira mu bantu bangi fenna tulina abantu abalungi abajja mu bulamu bwaffe ne tubaaniriza naye ate kyoteerabira wayite ennaku ntono bantu be bamu ne bamubamba ku musalaba bamukomerera bantu be bamu ne bamulyamu enkwe kati bino byonna tuleke kusanyuka busanyusi naye wabeewo okwekuba mu kifuba wabeewo okuddamu okwetegereza buli omu nga bwe tufaanana era bwe tutambula mu bulamu era nyongera okweyozayoza bannaffe abalabikidde ku cabinet omukulu Balamu era nalabye entertainment industry babadde excited basanyufu nnyo mukulu Balamu ono sikankubadde abadde ne controversial political statements but has been a persistent supporter of NRM. Ate ng'ojje ku ekyo is one of the greatest entrepreneurs abadde bagezaako contributing eri eggwanga abadde akola ebintu ntumu abadde musajja amukozi tukujjako kino ekiki eky'obuntu n'ebirowoozo byo ne twebuuza naye oyina ki ky'ogatta ku bantu abantu bano bw'aba ayina abavubuka baawa emirimu bw'aba ayina abavubuka bayambako okulaba nga bebbulula social economic transformation eyo nga tulaba tujja achieving nga NRM omuntu oyo tetulema kumwebaza ku ekyo kyakola era appointment bw'eba yazze ekyo tukisanyukira naye ate naye alemu okwerabira nti kino obuyinza buzze naye afuba okulaba nga amaintaininga okwata ku banne abo mu entertainment industry mu babadde bakkiriza abo banne bannakati kubanga kati ye representative waabwe ayina okuddayo abaali nabo batali nabo tulina yako okugulu babe era olujja lugule taddamu kukkiriza kubeerawo nti waliwo abayingira Figu mwatuwa yali akamala just myezi 2 ne muteekako sikando nti amabaati g'ekalamoja nandu twaginensi ffe twafunira mudda ate mwanyinazo naye yakoze bulungi era naye mbadde ngenda kumwogerako ng'omubantu abalaze obwokulembeza obw'amaanyi mulabye ku floor ya parliament yavuddeyo ne yeebaza mukama we aga nti ebyasoba byonna amusonyiwe ebyasoba amusonyiwe kubanga tuweereza wabaawo ensobi ze tukola ng'abantu ne Bible yetugamba nti oyo mukkiriza omutuufu yo yakola ensobi n'agikola ki n'agikiriza era bannayuganda kyembasaba omuntu afaanagana ng'atyo omuntu akkiriza ensobi gy'akoze ne yeetonda oyo aba mukulembeze era omuntu oyo aba mulungi nnyo okubanga tumwesiga mu buweereza obw'enjawulo era njagala okuklarifyinga wiiki we twasemba okuba wano Honorable Luttamaguzi yayogera ku nsonga y'abali ku nnyanja engeri gye bayiganyizibwamu abaamukene abantu abo natwala obuvunaanyizibwa okwongera okunoonyereza okumanya obuzibu buvaawa waliwo ekitimba kye bakozesa okukwata mukene oba tukiyite kimukokota naye bwe bakitwala mu okukwata mukene kikokota n'empuuta zonna kizireeteramu obu empuuta ento zonna kizikwatiramu tekireka kiramu mu nnyanja kwegamba bwe kikwata thickness yakyo kikwata buli kyonna ekiri mu nnyanja kiva ku mukene kati empuuta zino zonna ze bakutte ento era waliwo clips ze bandaze ng'obubuuto obuto bweredda ebeseni nga 50 ate abantu bano ekibi kye bakola bwe babujjamu babukwata ne babuziika mu musenyu obubuuto obwo obuto kati minisita kyeyagamba nga abavubi bamaze okwekubira enduulu nti bannaye waliwo ekigenda mu maaso naye mujja gamba abavubi ffenna tukikola ki tukirimu ekitimba kino ekikozesebwa si kyekituufu mukene bamuvuba naye nga bakozesa ekitimba ekituufu era abavubi kyembasaba bannange ennyanja eyo yaffe ffenna bwe tuba tugikolako ne ku bannayuganda abatanazaalibwa tulowooze ku bannayuganda abagenda okujja mu maaso national resources tewali asobola kuzitunda kyennyanja yatundwa dda erimu ne poloti national resources tewali asobola kuzitunda
basobola okupangisaako ne bakolerako emirimu abalala nojja n'ogamba nti nsasudde omusolo ngenda kukolerako wano nundireko wano azironga azoyise mu mateeka era ne bakukikiriza naye tewali nkyegwa ennyanja bagitunda ogitunzaani era ogitwalewa ezo national resources tewali asobola kubeera nga azijja ku gavumenti ya Uganda ekiri ku ekyambogo kiri kiriya nnyo bintu kyagenda maaso nga bitambula ekyambogo tutunuulidde 226 bannayuganda bakitegera bulungi jjajja ku maini kwali era je Chadija Namyala ayongera n'okubakuwoola ng'ennaku z'omwezi 27 sabbiiti ejja ku Lwokusatu abayisiraamu bonna gye bali mu ggwanga lyonna mwenna mujje kololo kubanga bulijjo His Excellency the President asiibula corporate class ey'abasiraamu era nabajja basiibula entebe batera kubeera ntebe bajja kuba n'okusiibuluka kwabwe okwaba corporate omanyi office eyaffe ya muntu wa wansi mwe mukirimu ekyokuwasiibulira wano era President agenda kubaawo era twisa abasiraamu bonna okwetolola Kampala okwetolola district zonna eziranye Kampala yenna alina obusobozi okujja ajje yenyagire ku ttu erigenda okubeerawo buli omu ajja kuddayo ne package y'ewaka bwe bali nnyo matters of national importance tuziwulidde na onabona nkulabye osanyusa okukulaba Luttamaguzi mulaba naye ali muku Luttamaguzi buuza ku bantu tulabe matters of national importance go waziŋŋamba katusoose gwe go waŋŋamba matters of national importance go wazinjigiza lwaki osonga mubasooka ennamugga abantu kakati sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza nsooka okubuuza be tuli nabo wano mu studio mbalamusizaako nnyo naye naddala okubuuza abansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo abeekapeeka abeekaasaŋŋombe ne Nakaseke ng'amagombola mwebala okukola Katonda atuwadde essanyu enkuba eringa enaatera okutandika efuyidde no mu kibuga tuwuliddemu tufunyemu kawewo naye njagala sooka kubikira abantu bange ab'e Nakaseke emmotoka yaffe abadde bagisuubira mu weekend ey'amazzi teyasobose omwana agivuga yagyonoonye yonna yetaagisa millions nnyingi emmotoka y'amazzi wali basombera amazzi ne gagenda nga gabagabanya njukunju nina emmotoka ebadde egabira abantu Nakaseke teri mazzi kimu ku kisinga okutawaanya Nakaseke mazzi tuba n'emikolo mingi nnyo ng'abantu beetaaga ku mmotoka y'amazzi so yayonoonese yeetaaga miliyoni ezisukka mu 6 zisukka mu 7 okugizaawo nja kuba nga njizaawo mpolampola so abantu baffe abadde balinda emmotoka yaffe ey'amazzi ekyaliko ku ttaka katono gira muyiyayiyaako njagala kukubera mukulu Katumba Wamala tukyalinda okukola wali magaga awo nakwata sente zange nenteekawo tukole omugga ne muŋŋamba omugga ogwo gugenda kukolebwa magaga yagatta Nakaseke ne Kapeeka tuli bubi nnyo abe mu Lugogo timu na Lugogo yatandise okukolebwa yo nayo nawaddeyo miliyoni emu njagala kulaba nga njagala mbongerezaako era njagala kwebaza nnyo timu eyabaddeyo mu kukola Lugogo kati awe sente oba ozikwasani kyamaani wa kitundu oba twekolamu bulungi bwansi njagala kwebaza nnyo omukulu Kigundo we Nakaseeta ne mwami Mutibwa ow'Ekibaale okuba nti bakwasaganyiza omulimu gw'okukola Lugogo oyo twabaddewo mu kugulawo essomero eri Kapeeka lyazimbiddwa ebizimbe 2 classrooms 2 gavumenti ze yazimbye nene nyongera okubira abantu baffe omulanga tuli bubi mu nsonga yaffe eya kugoba abantu ku ttaka era mbadde nkyanoonya minisita wa internal affairs ennaku zino mbadde naakadde okuva Embalala mu kakiiko kaffe aka parliament mbadde nondoola circles mu Mbalala engeri gye zikozeemu naye bwe nali sinagenda naleka ab'amagye ne poliisi balumbye ekyalo kye bayita Kisango wali ekaasaŋŋombe ekiro ne bakoona ennyumba z'abantu nga balwanira ttaka abavubuka bangi ne babawamba ne babatwala ne ssentebe w'ekyalo baba bamutwala oba yadduka omwami omu eyali agenze okwa n'olwekyo nalaba ku mukyala RDC simanyi oba yabayambye naye gempulira tonnatuukayo RDC w'e Nakaseke nyabo nkusaba nkyanoonya minisita wa internal affairs owa security eyaŋŋambye ajja kunyamba mukubireko ku lunaku lw'okubiri alabe wasindikayo ttiimu ye naye njagala kubasaba abakulu abali mu gavumenti bw'oba oyagala ekibanja genda oteese n'abaliko obaweemu akasente bino bye muva e Kampala mbonnaguza ettaka ne muligulira eno e Kampala n'ogenda mbw'osengula abantu ku bibanja byabwe bajja kubatta kobe n'emmundu bajja kubatta
abantu bakambwe tutumira abantu inciting a violence kugambye president ya Mwami Museveni alangirira okuyagoba aba police mu byettaka yabagamba babivire mu ddala gobo oli wa police nga bakupangisa ogende nakaseke mu bettaka lekanga olamye ine fujjo lye mukola kuba nagambye newunyiza nnyo DPSO mukubira yebuzabuza RDC mukubira yebuzabuza tugenda bagenda bayino kuyamba abantu wakwata DPSO wa nakaseke na RDC ekikwatagana ku security okuwamba abantu kubyettaka mu kimanye etteeka weligamba ne bawamba abavubuka bonna ennyumba zaabwe zibunale bazikonyemu enzije oluvaawo nga mutwala ebitabo byamwe bya yero buuku mbusimanyi mwewandiise mwenaremu effujjo eryo nsuubira likome kisangaawo Mukasa Ngombe we mwalikoze ne mukuba abantu abamu bangambye bagenda na kufa yes ettaka lyengana kiri balwanira eryo ettaka bava eno mbu Kampala mbu bateesa nabali mbu wano twagalawo busimanyi nyini ttaka avudde n'agambye mbu ayagala kukozesa ttaka lye nyini ttaka sigoba nyini kibanja okujjako ekyo kyotatunda nyini ttaka oba nyini oba olina kyapa kya ttaka tobeera buvunaanyizibwa ku kibanja kya muntu okujjako kuwa busuulu ono omuntu aliko alina okuwa obusuulu alina kuwa busuulu era bw'agaana n'okuwa busuulu tosobola na kumugobawo okujjako ng'oyise mu mitendera ate bw'atawa busuulu tavaako anti nkugambye waliwo emitendera gy'oyitamu wadde nga batawa busuulu alina okudda n'oddayo otwala ebbaluwa ewala DC ng'ocomplaininga obutakuwa busuulu omuntu ono ne bamuwa warning okumala ebbanga warning bwetuuka nga bamuwadde warning okumala ebbanga ng'olwo batuuka basalawo ekyenkomeredde waliwo n'obukiiko baateekawo nga tonnagenda kusengula muntu oba ku kibanja waliwo gye baateekawo security committee toveno nti muline mundu muli ba kitalo nnyo mukona amayumba g'abantu waliwo ne bembadde mpulira ndowooza oba busambiro nga baŋŋamba mbu waliwo simanya abaavudde no busambiro kiri awo wakati wa kapeekaawo ne nakaseke mbu simanyi ettaka lyammwe liriko bya bugagga kigaba lyagala nnyo tegeera naye anti abantu bonna nze eno njogera kubanga abantu ewaffe ababaka abamu nabo bafuna ebizibu ng'ebyo si abagoba abantu tebali nakaseke wokka nawala bagoba nenze ensonga nze ekimu ku kisooka kyensooka ne bwe mba sina kyenkuwadde kulaba nti oli ku kibanja kyokola egijo kati olwaleero mbadde ku makya nga baŋŋamba simanyi oba ekyalo bakiyita busambiro mbu waliwo omukulu yavudde eri agamba omukadde abadde ku kibanja ekyo mbu ayagala kumusalako gwe ssentebe w'ekyalo okusala ku kibanja buba bubbi omuntu ono nga tannave kuba kati abantu obwavu bubaleetesezza obuyaaye n'obukumpanya bw'ava eno mukimanyi wano nze nasikirawo n'olwekyo nzize tusale okusala ku kibanja okujjako gwe nnyini kibanja ng'okkanyiza nennyini ttaka nti njagala bampe obutaka oba bakuwa ekyapa n'okkiriza bakusaleko ekyo ekyenkana mu ssente ze wali baddeyo owaayo okuwa ekyapa naddala basentebe b'ebyalo tubagamba kubanga twali badde bino tetubyogerako tubagane nammwe mutusobedde omuntu ava ati eri n'agamba nti ajjanagulawo dda bw'ogula wali bantu kubanga ffe tukimanyi nti bw'ogula awali abantu abamu mulina ssente olina obakuumirako oba bagula abantu baveeko oba olina okukkaanya nabo ne bakugamba oba beetunda oba tebeegula oba bwe bagaana alina kukola atya bwe bagaana nga tebeegula osigala kulinda nga tebatunda waabwe olinda busuulu bwe bagaana kubanga abasinga mulina ssente temunawe muziteeka mugamba nti eno batundawo lwekuba kuliko abantu ogula buguzi bw'oba oguze okuli abantu olina kulinda busuulu bw'oba tomulinze ddayo ewammwe gy'oba wava ekino tukigamba kubanga ekisinga okutumenya n'obeera waka buli kaseera eno batugoba n'obeera mu nsi nga bannyini nsi bafuuse ate babunzibunzi bannyini nsi buli omu waali bamugoba ate kwe kuli bannyini nsi kati abamu abaleera omuntu n'ava gy'avudde n'ajja batuze bataano mbutwagala kusalako twaguze wano ogula ku kibanja kyange ensonga ngimaze njagala kwogerako kusaba mukama wange ku matter of national importance ey'okunyanja kintu agambye nti ennyanja bayisa bubi nnyo abantu naddala babadde bavuba mu Kenya. President amagye agenda gajjayo. Ebyo ebyamukulu Museveni bireke takyalina kyayamba ggwanga lino. Ensi yamuserera dda mu ngalo. Amagye agenda gajjayo. Mwami Museveni ensi yamuserera dda mu ngalo nga bw'olaba Buganda bwe yaserera Abaganda mu ngalo.
kati olwaleero abasinga Buganda ati Buganda yaseera Ssaabasajja mu ngalo sikyo yagala kugambye nze sonna buli akyengamba Ssaabasajja kugambye nti olwaleero Uganda yaseerera Museveni mu ngalo nga Buganda bwe yaseerera Abaganda mu ngalo Abaganda be basinga okubonaabona Katikkiro butereevu nekiri Buganda Abaganda be basinga okubonaabona mu Buganda abasengula teri afaayo bw'owulira ebibozibozi by'ebyobufuzi owulira amaloboozi mangi agavaayo naye kituuke ku Baganda nga babasengula buli omu ali comfortable kubanga abamu batya Museveni kuba gye balya abawa n'abagamba mwesirike yansengula Abaganda abalina okulwanira Abaganda balina okulwanirira Abaganda ate balya wa Museveni mukwano gwabwe Abaganda ne basigalaawo nga bataayaaya ng'enkoko gye balya obwana ne busigala mu bbanga olwekyo sebo abantu babonyabonya abantu ku nnyanja bali mu kuba tewali watakolebwa nsobi katubeffe mu palamenti bwe batugamba ennaku ezo mbadde mulaba exhibitions ezitukwatako mu palamenti fe abamu nga tuvayo tugamba tewali institution etakola nsobi era mu palamenti tuli bamalayika ng'ogambe enjo Luttamaguzi ezamwe nga zisusse nedda ate gwe kisusse okozesa kapimo ki kubanga bwe tukugamba buli institution mugitinkule mujja genda okulanga mga ati ate eno palamenti nongoofu wiiki emu yokka ewedde anti kati wuliriza okusinza ku Honorable Ssenyonyi yalambuludde mukama wammwe enkosa gyakosa Museveni naye temwagala mwogeza ko ddala mumutya okukamala Right Honorable Ssenyonyi nga bw'owulira akagambo Right Honorable tebamudda mu bigambo kati ebigambo yasengesa ensonga naye mwenna mutya ebigambo Honorable Speaker mumutya ddala mwenna okuva kwayera mpaka kwateesa Speaker wa Parliament head of institution mukama wammwe najja wano ne nkugamba nti mubadde nga musaba accountability institution ya Parliament fabamu kufe ne tubagamba nti njagala nkubuulire nga nze saasoma mateeka nasoma byanfu ebyo byenyini bino tuwa ani chief accounting officer wa Parliament Speaker nedda sebo chief accounting officer wa Parliament ye Kiraka mwesige Kiraka bwe babeerawo ensonga ekwatagana ku accountability ya Parliament it is addressed to the clerk anajeeta mu gye bayita business committee ne bagiteesako kusooka ne bagiteesezako mu business committee n'akola lipooti nejja ku floor ya Parliament ne mulyoka ne mugiteesako naye abamu ngenda ne neewunya ne balooya be tulina wano mu ggwanga balooya bamulembe Museveni ogwafedda lawyer ng'asuubira nti chief accounting officer wa Parliament clerk agenda kujja ku floor ya Parliament oba mu pulina ateese That is Mbaka wa Parliament. Any issue regarding accountability of Parliament is addressed to the Clerk of Parliament. Clerk of Parliament takes that issue to the Business Committee. Business Committee discusses it. Then they write a report and then it is forwarded to the Speaker and discussed on the floor of Parliament. Kati ekyo nsomesezza bano abasoma kwero DC, abasoma Makerere, abasoma wa ndogerako ku kali mukama wange ku nnyanja ennyanja abantu bali bubi ate n'ekirala kyensaba mukulu Museveni abantu banna Uganda bali bubi ku musoro business ziggalawo enkya neggulu nalabye ne mukulu Kirumira agala kwekubana musumaali oli si musumaali akuba ne LC1 chairman omusumaali kubanga mukyoyo si musumaali musajja wa wano bakadde be balimu nkugambye nze kyenkugamba sikigira twabagamba wano mukulu Museveni yaggulawo border abeetu yabonna bajjudde wano bakola obu business bw'abannansi baali badde bakola Abaethiopia bajjudde wano Abasudani beetaayanga bwe baagala Abakongo beetaayanga bwe baagala abava Rwanda kakati ab'e Rwanda bafuna passport za wano ne national identity card ate ne bamale ne babasiriwaza nti no tisimanyi tebafuna national identity card abava Kenya nabo bakola bwe kityo kakati mu biseera nga bino twali badde tusooka kukola national assessment nti abantu abasinga abakola obu business buno obutono wano mu ggwanga bavaawa kuba nansi tebakyalina mirimu osanga omulitu yataddewo saluuni kati bafuuse na bufuusi ng'eyo batembeyi tekyali abafaako mu ggwanga sazifu eggwanga liringa eritalina bannansi era kyembadde nkomezawo mukulu Museveni abantu bafa omusolo
business ziggalawo enkya n'eggulu waliwo trading license simanyi waliwo VAT na biki ebyo ebirala muyite omukulu akulira Uganda Revenue Authority sebo mukulu professor atuleko atuleko n'abasuubuzi abannyonnyole nga ffe boolaba mu parliament sebo kubanze ndi musajja mulimi nagamba eno government nga tennavaayo kutunuulira bannansi mbeera gye bayitamu esooke banoonyeza obutale olwaleero professor kimanyi nabadde yembalala abantu bayo banyaniriza nyera njagala kubebaza abembalala okunyaniriza nnyo twagenze nga babaka ba parliament bakwanizanga abantu bagala ntalo nnyo mwanyaniriza nnyo naye nabagambye nti fe abamu kufe twali badde tetuli mu byabufuzi naye ne mubeera mu ggwanga omusajja najja n'afuga eggwanga bannansi bonna n'abafufubya n'abagoba mu bizinensi abantu ne balima ebikajjo ne biggwako akatale abantu ne balima emmwanyi n'azijolonga abantu ne balima kasooli n'abajolonga abantu ne bagenda ku nnyanja bavuge n'abajolonga ne bakomo bateekewo mu bizinensi bwabwe n'abajolonga kati buli munansi aliwo ali ku kasonda abuuza kiki ekiddako sebo mukama wange onsonyiwe nkimanyi nti bwenjogera ku matters of national importance ezimu zikunyiza zisinga okutuluma mukulu Museveni omanyiwe wajja mu ggwanga lino bannansi omanyiwe basanga kituluma nnyo okuba nti no ebyalo byaffe byonna musengula abantu kiro na misana mu ggwanga lyonna kati no tekikyali mu Buganda kuba wano mu Buganda olinawo mikwano gye gikuyambyeko okutuukiriza programu zo ze wajja nazo okulaba ng'otusaanyawo wano mu Buganda ng'Abaganda otufufubya otutwalako ettaka lyaffe okutwavuwaza n'embuga zaffe zonna muzitunze zonna muzisaanyizaawo okuteeka ensowole mu bika byaffe byonna tubeera mu ntalo ensowole mu bika byammwe temulina kotya kisekwesala nsonga zammwe nakugamba ja sebo kisekwani akyamuliriza ekoti ya kisekwata ina ati nkugambe kisekwani akyamuliriza musajja wa kakati sebo njagala ku Luttamaguzi katugere bano bajja gontanudde abasajja bano bajja ku mulembe gwa Higiro Semajege ogujjukira nguulira Higiro Semajege yali akolanga nguulira buulizi yali akolanga mu Uganda kakati omulembe ogwo we basimbira Museveni omutuba we batandika okuteeka ensole mu bika byaffe n'okutandika okulwanyisa Obuganda okulaba nga babusaanyawo sabasajja yamuwa omutuba ennakivubo toseka sebo mukama toseka mu biro bye tulimu si bya bulijjo ebiro bye tulimu si bya bulijjo kubanga naluli abantu baffe babaddenga balina kawaziwazi nga bagamba nti we banyima omulimu nja kuddayo mu kyalo neeyiye naye kati ebyalo byonna babitututteko abantu obasanga tebakyalina abayamba abakulembeze abaali bayambye bonna babagulagula babawa obusente ne tusigalirawo Luttamaguzi onabunabuga omuwulidde mubaka munno bwakwata akazindala owulira nga anawo obandaba omuntu ojogala ayongera okutaaka ayongera okwongerako kati namugoyo okulaba kati nze ndi minisita kati yalina okukakkana nga protocol mu palamenti yaffe namuga alina okuwuliriza minisita kubanga mu byenjogera mulimu polisi zalina okuwandiika n'abikula peegi n'awandiika naye omulaba gyava ali mu Buganda era y'omu kubasinga okubonaabona olw'obwavu obuluma abantu ewaabwe Sembabule ne balima kasooli omuntu n'alima kasooli okumutunda ng'amutunda siringi 235 n'ogenda abantu babuuzeeko Luttamaguzi osooka omuleke munafu buuza abantu tugende mu maaso matters of national importance ya Luttamaguzi egenda n'egenda wala abatuuliriza mbabuuzaako nti mwasuze mutya kubanga kati ebiseera bisyali byakumakyanya ate kawedha kano oba tewegendereza osobola n'okwebaka obudde tebunnakyakati obudde bukyakutte ffe mawogole gulo twafunyeyo kakuba omusana gubadde mungi nnyo naye twaweweddemukko naye sizoni eno nkubiriza abalimi tetutera giteekamu sente nnyingi eno sizoni etuyisa bubi nnyo tetera kuba nnungi so tulime emmere n'atusobozesa okuba nti ogenda mu katale ng'ogenda okugula ettooka oba obuwunga si kya buvunaanyizibwa naddala ng'olina ekibanja Honorable Luttamaguzi wabadde ayogana nti banaye gavumenti eno enaatukaddiya nga bakaddiya lwaki kubanga nti ebyo ntera okugamba abantu nti bannaffe bano ba kintu
bwe ebintu mba muisi mukyanguyirwa mmwe tunyonyole nnyo kubanga bebatakoze bye bingi olunaku lwaleero nina emikolo mingi mu constituency abanyenyeza amatabi bonna bakuyise mwami Lukundo Christopher afumbiza omwana ekyo kirungi leero minisita w'abavubuka ow'ekitiibwa Seranja Robert ali mawogola ng'aggulawo emipiira gy'amagombolola n'okulambula ku bavubuka emirimu gye bakola mu Buganda so nsaba abavubuka projects nyingi eziri eyo abaana balima emmwanyi balina ennimiro so nsaba abavubuka mweteeketeeke bulungi okulaba nga mwaniriza ow'ekitiibwa ate tuyige tuleme kufuna bufunyi bagenyi bagende bugenzi buli omufuna ow'ekitiibwa mu kitundu twagala tuveewo nga waliwo enkyukakyuka ekoleze ki bafuna ow'ekitiibwa mu kitundu bamutikkula ettafaali no basically byonna kabbo kamuwala kagenda kajjudde kadda kajjudde so beteeketeeka okulaba biki ebivudde embuga ate bave mu mukolo ogwo nga tulina bye tuyizemu agenda kugulawo emipiira gy'amagombolola mu bagita Mutesa Cup ate yali badde Pokino w'Ebuddu ewange bamuyita Mutesa so mbagaliza akaseera akalungi nasindisa nkiikira ku mukolo ogwo olw'ensonga nti mbadde n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obutansobosezza era olunaku lwaleero mbadde nnyina okubaako ku kyaki y'Emitete Church of Uganda balinawo omukolo gwa Mary's Day mu Mothers Union gwa Maria mutuukirivu so bamaama abo balina project y'emmwanyi ng'erikako balima emmwanyi bampisenga chief guest naye olw'obuvunaanyizibwa wano na wali leero sobodde kubeera mawogola kubanga waliwo emirimu egineetaagisa okukola olunaku lwalwaliro mpaka kawungeezi ennyo so sobodde kubeerawo naye mbagaliza emikolo emirungi twafiiriddwa omwami bamuyita Haji Muhammad awe Rembogo musajja mukulu yatufuddeko mbasaasira bonna abantu be waffe naye nsaba okutegeeza Honorable Luttamaguzi wadde ayogera ku matters of national importance nina omukisa nti ndika kiko accountability ensonga lwaki obadde olaba nootinga nti Honorable Luttamaguzi kati minister wa lands kati ate nze bw'ojja mu Park Central nga deputy chairperson ate nze ntunuulira obukiiko bwonna awalandiziyo engeri gye basaasaanyaamu ssente zaffe ez'omiwa musolo kyova olaba obedda nootinga nti twakafuna akakiiko ka lands nga kajja wansi okulaba nga kawa mu kakiiko kaffe accountability nensaba okutegeeza bannayuganda nti tukyalina ekizibu mu ministry ya lands ebintu bigenda kasoobo naddala ku nsonga z'ebyapa olaba jo twabadde ne judiciary ku lwokuna judiciary nga eyina waliwo amakooti agataazimbibwa lwakuba baalemererwa okufuna ebyapa by'ettaka naye nga kitongole kya gavumenti bagenda mu lands okuprocessinga ebyapa babifune ne batabifuna mu budde so sente z'omuwa omusolo ne ziddayo olwokuba nti tebasobodde kati ekyasinze okunuma government to government nti government webasobola ate nga njogera ku judiciary ekitongole ekiramuzi tekisobola kufunira kyapa mu budde kati olwo namugga ow'emawogolo eri wansi abantu bewalutamaguze nakaseke so ministry ya lands nzisaba batuule bataddewo tekinologiya mungi nnyo naye tannayamba so ministry ya lands yeetaaga okwetereza era zikyovulabira ebintu by'okugatta ebitongole Luttamaguzi okugatta ebitongole si ekizibu kya Uganda njagala okubategeeza nti ebitongole byonna bye tukyakatunuulira projects tuzicategorizing bintu bibiri eziri fully implemented partially implemented n'ebitakoleddwako ebikoleddwako ne bikoma mu makkati n'ebitakoleddwako Honorable Luttamaguzi ne bwana kintu bw'otunula ministries zonna ebikoleddwa biri ebitundu 48 ku 100 only 48% kati ebisinga osanga ebitundu 5 plus nga partially implemented batadde mu ssente emirimu gikomye mu makkati tegimaliddwa so kitegeeza nti abantu abalinze services tebagenda kuzifuna kati newebuuza nti saawa eno ate ng'ebyo ebiri partially implemented sigamba nti tebafuna ssente bazifuna nisitakola kuggwawo funds were released but not fully utilized so tuyina ekizibu kinene nnyo era nze Honorable Luttamaguzi nkubulya bwe ndaba nga abantu bali ku politics ono webufififi mpulira ennaku ennuma nze nkubulya kintu ono mugamba nnyo musanga nkubulira akitegedde nga bwe nkimugambye ebifo bino nga tubifunye nsaba tukozesa obudde buno okuweereza abantu Luttamaguzi bw'akwata ministry ya lands n'ataayiza n'ayogera ebitwala eggwanga mu maaso namugga n'ogenda mu paaka concentrate nga jjo bwe twabalaze mu kitongole kya citizenship and immigration nti mu sitoowa olita jeno yasangawo passports emitwalo 12 passports emitwalo 12 nga baziba supplyinga okuva mu 2018 mpaka kati nga nfu defective zali kensobi akafaananyi ka Luttamaguzi Uganda printing biki
nenga company ya gwanga government number 2 passport emitwalo 12 nga ziri mu billion eziwere 3 nga ziri mu ensobi nenga mu ndagaano yaabwe passport ezo zalina okuddibwayo badema politinge dale nuje PS yatugamba nti twawandise mu mwezi guno March 2024 nga tujjukiza bali nti muzeyo passport zino bilioni 3 ate nagamba otejo nagamba nti ate mwezo passport muli mwezi agenda mu banansi nezigabibwa olede bazina PS nagamba nti fere tetuzigabanga ko tusobola gabati gundi passport za bichupuli mu bantu ezitatukuseganye na mutindo kati baba batubuli tubyogera nga bantu bagamba byabufuzi iyo report ya auditor general so report ya Namugga so njagala okubalaga tuyine ekizibu kinene twagenda ministry ya works nga ku polots nga ku ettaka lye balina mu gwanga lyonna ettaka binamu 8 408 nga balinako titles ana mu 2 nenga balina kwa ebyapa 10 nga balina kana mu 8 bagenda kula kulanye kigwanga kakati chovola bachovo sange ettaka engudo ziganya okuggwa ettaka libiddwa nogamba abantu bano baliteeka kati bili ebyapa ebisigadde 306 batugamba kati mune twagenda mu landizi process eganya okuggwa bannange tukyali awo gwe kankubula ekisembayo kye mugenda okwewuunya saawa zino tugenda kufuna obuzibu mu nkola y'enguudo Ministry ya Works yakkiriza nti mukukanika ebimotoka byaffe ebikola enguudo greda zitipa byonna it can only do 30%. Basaba bilioni za 5.5 bafunako 11 okukanika ebimotoka baba bilioni 5 zibagala 5.5 bakanike baba wako 11 kakati gwe Luttamaguzi challenge tufunye ndikire ebyuma bye tulina ebimu bya supplying ba mu 2012 ebira bya 2017 kakati jukire ebimu byakaddiwa mulimu so ng'omulimu gwa tugenda okusanga omunene nti maaso awo financial year nonge weddeko tugenda kusanga obuzibu mu kola enguudo kubanga ebyuma byatula Luttamaguzi abe n'amafuta nti nali agadde okolera abantu ekkubo nenga bagamba gulo omupiira gwa grade kati ngena ku ekyokulabirako ku mechanical gundi zone ye Masaka Mbalala zone office etwala district ya 3 mu mwaka gw'ebyensimbi 2023 basaba emipiira 828 jigene ku bimotoka nga Masaka esabye Esemba Bule esabye Rwenge esabye omanyi ministry of works empira gya supplyingako emipiira 6 gumu 2 3 4 5 6 emipiira 10 only 6 8 bagira ku emipiira 6 supplyingako emipiira 6 bajiwani ani atwala awo Masaka 6 distribution so mubino byonna mbyogeza bulumi nti njagala mbabule tuddeyo buli omwe ekifo Katonda kye yamuwa tutule tutayize in the interest of serving the people of Uganda nsembayo nga njogera ku nsonga ya accountability kino njagala okutegeeza eggwanga kebe parliament kebe office ya president kebe office y'enkanita kasita obango ojja ssente mu kittavu kya government you must be held accountable olina okwogerera gy'ozitutte saabadde musanyufu ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde Bukedeya ku mukolo gwa Right Honorable Speaker n'atandika confusing ensonga za accountability ku mpalana ensonga eyo teyabadde ntuufu yagambye nti mwe Honorable Anita mumuwalana okusimanya abo bamuwalana be bakawagana n'abali b'ebisiyaga those two things are different kitegeeza nti gwe mukulu Museveni bw'omala okuvaayo bw'otyo okakasanga IGG anajja anoonyereze ku parliament sayinza kujja okakasanga auditor general anajja anoonyereze ku parliament abalina okukwata ku speaker amuteddewo olukomera eziri independent ezalikoze omulimu kati nze kyensaba Honorable Anita mukama wange mu parliament swaze eggwanga swaze eggwanga oveeyo ogamba accounting officer wa parliament annyonnyole okwemulugunya okuva mu bannansi nga kwemulugunyiza ku parliament kubanga at the end of the day ajja kunenyezebwa mu bintu ebitali bibye nze nkimanyi nti ngaffe parliament tunenyezebwako we are accountable 100%. So PS wa parliament aveeyo annyonnyole eggwanga ku nsonga abantu ze boogerako tetwagala ku mixing accountability mu personal grudges soko sirike katono Namugga ayina abamuwalana kintu ayina abamuwalana ne Luttamaguzi empalana weziri tetumixinganga personal mpalana mu mirimu gya office webali nnyo oyo Honorable Namugga information Honorable Namugga kayogeddeko kakulu nnyo akokugamba nti abantu bawano tumaliranye ebiseera mu politics nabadde Mbalala Honorable Namugga abantu beeri bali concentrated bakola byabwe bali busy bakola
eno Museveni abateeka mu byobufuzi nabuno obubinja bijja ennaku zino mbadde nga ngamba mikwano gyaffe oveeyo mu bitundu by'e Masaka nti ebizibu bya Masaka si bufoofufo buno bwe mukubaganirako ebikonde oyo nayogera nendaba n'abatoogerangako ku luno bavuddeyo naye nga ne baga ebizibu bya Buganda kati oba Masaka oba Uganda tulina enguudo embi amalwaliro temukyali ddagala abakozi ba gavumenti ng'abasomesa tebakyafiirwako abasawo tebafiirwako ebbeeyi y'ebirime ebyo byebintu bantu be balina okubise wansi abalina ennyanja nga bonna mu geeyo okulaba nti lwaki abasajja bagobya abantu baffe ku nnyanja ne babakuba emiggo abamu ne battibwa nga tulinga abatalina gavumenti n'olwekyo ssebo onalebonna kyabadde ayogerako kikulu nnyo politiki nga asobola okubeerawo naye twalibadde tumuwa obudde bwe kati wano olaba munnabyabufuzi okumulaba ku kafooke ayogera bingi n'asasula n'abasocial media munyambe kunnamugono naye nga wali eri abantu be bali eri basafalinga kubanga sebo yaddonzija ku muzindaalo yadde mpumuza abasajja bano balina puroguramu fe wano batusaanyawo n'ebitundu abasajja bano abafuga ssebo era nkyanyuse nnyo namuga kuba kyapasoni w'akakiiko aka accountability nze mbadde vice chairperson wa accountability nange committee naye kyembadde njagala okumugamba nti wano basaba wano amakubo tebagenda gakola kituufu naye gwe njagala otunuulira omutindo gw'abantu ba wano wano wewataggwa bya bufuzi webambaza t-shirt abantu ne beetala gwe nkwasebo profesa ekyokulabirako gwekimanyi nti no nti amakubo ge Kongo gakolebwa Uganda nga yegakola etuna byetugenda okujja Kongo kusina ku ne basasula 100% ne basasula 100% Luttamaguzi basasula kubo ebitundu 10 ku 10 ngali akakolebwako 17% financial 100% zosasudde nga physical omulimu oguli ku ground 17% nga sente za gwayo twogera ku bye Kongo bye bakole Kongo mwebale nnyo kangende wa kintu naye yeewoze ku nsonga zino wano se ngogende wa kintu tulina okusooka okukola reflection onalebona muganga fa abaka ba parliament. Do we deserve to be members of parliament? Do we discuss issues relating to voters? Yes, tulina okwekubamu etoki kubanga we twali tugenda mu parliament onalebo namuga yaliwo nga speaker atugamba retonable speaker Anita Amongo mu induction yaffe mu mwali mwakajja ne batugamba nti mu parliament buli omu yeetika omusalaba gwe waliwo emisalaba gya bika bisatu omusalaba ogw'ekyuma omusalaba ogw'ebbumba n'omusalaba ogw'omuti kati onalebo namugo w'akakiiko akulira akakiiko ka accountability committee ye yeetisse musalaba gwa bbumba guzitowamuko ogwange gwa muti kati ate bano abalala abamuli waggulu beetikirira gya byuma beetisse gya byuma era buli wobateeka ku accountability zaabwe baziteekawo nnyo era ensonga lwaki olaba fe tubadde tugamba abantu babaka bannaffe nti bwe mulabanga abantu abatulonda mu palamenti nga batusaba accountability nga tuli mu public offices be humble twagenze okulaba kati ababaka mwe mutugamba muli eyo mukulya laba ono munnamwe alina amakutu ya gasete mu motoka kati nakyo nga gwoli n'okukibabuuza ye tebamubabuuza ati lwaki temunonyoyo gwe mwasanze n'amakutu ya gasente mu motoka era lwaki obuuza Luttamaguzi kati ate bw'obaddamu obubi bagamba ababaka ba palamenti kakati obalaba beegira kubanga sebo mukama wange buli wobeera mu palamenti buli omu aba yeetisa omusalaba weebale nnyo onalutama kintu omukulu kintu bw'olaba kabineti yasomeddwa president alabikanga omusala okulwanyisa enguzi kubanga ababadde abayogerwako mu nguzi abamu kubo babonerezeddwa kubanga ffe tuyitanga kibonerezo nobaga nti abawumuziddwa president ali wiring okulwanyisa enguzi bwowulira abana bakulu bye boogedde bonna ate olabanga atali wiring naye ate president bwobulaba ku ntikko bw'aba ayogera ab'enguzi olabanga ababonereza obukiiko bwe buli obu naye embeera egenda mu maaso ogira nga nnene bulala egezze kiki ekigenda mu maaso Abaganda bayina bagamba nti akolana bwawerekera akola ki akubanja oba ovudde mu kulya akakatula asala Soani wayinza okubanga waliwo obuzibu kituufu naye ate olw'okubanga waliwo obuzibu tekitulemesa kwogera kumanya objectives ez'abo aboogera ku kizibu ekyo ffenna tukkiriza nti His Excellency the President is the highest consumer of intelligence in this country amanyi n'ebyo nze kintu
amanyi n'ebyo Honorable Luttamaguzi n'ebyo Honorable Namuga byatamanyi byonna bimanyi amanyi ne speaker byatamanyi kubanga intelligence flows zonna ziddayo ku Apex the fountain of honor era yo kuvayo n'akola statement akola statements eziri well informed botunulira cabinet reshuffle yakoleddwa bebakutteko ab'amabaati mwali mwagala ng'ekintu kino kyakabaawo omukulembeze agoba abantu nga baweranga 30 bonna abagoba omulungu ab'amabaati kyabali kiso kya mbuzi era abantu abakola ku kyamabaati kyali kituufu ne president yabuuza kino kyazze kitya bani ababadde involved kale bagabye let us make an investigation ne bakikola mulimu ababbye nga bamanyi mulimu abakikoze mu bukyamu mulimu be bayingiza mu nsonga eno nga tebagimanyi fe wakalu twakwatanga mu sukaali nojjanga omukutte muno wako munno muzeeyi mune yabawalula mune atebuuza oli ayinza okuba alese sukaali we n'akusanga naye ani amugye mu kisenge naye ani amugye mu kisenge oba ani amugye mu sugar bowl ebyo tubinoonyereza tojjubisa nnyo ensonga eno yes obeera ne sukaali ku mumwa naye tubuuza sukaali ono ani amuleese atuusa atya okutuukako era bw'obuuza ono gw'omulabye naye ku mwakugamba sukaali ono munnange wadde ombuuza naye Honorable Luttamaguzi yamumpadde ng'obuuza Honorable Luttamaguzi sukaali omugyeewa Honorable Namuga yazze naye nga bali tobajjukira ono yagamba wano waliwo Museveni's data money ne bamubuuza naye yazimpa nzitereke ne bamubuuza n'okuzitereka ani yazikuwa okuzitereka nti gundi ye yazimpa naye yo zikuwa yazijjawa okunoonyereza okwo yes parliament there is a question of accountability gye twagala okwebuuza kituufu oba si kituufu nakugambye wano nga tutandika there are two issues waliwo entambuza ya ssente ne wabawo ne ssente okukola emirimu yes naye ssente weziva waliwo ekitavumu eziva ekimanyikiddwa bannayuganda bonna ekyo kituufu naye buli lwolabanga ng'olina omukyala ewaka olw'okuba yajja mu maka n'asangamu omwana alimu nga si wuwe naye ng'omwana oyo ne bw'akolayo ensobi emu agikuliriza n'agisiibako okumala olunaku lulamba bakola ensobi naye ono andi bagalaga nti omuganzi lwazza kakati tukuba enduulu kakati yes waliwo ekikyamu ekiri mu parliament naye ate tetwerabira parliament y'emu Honorable Luttamaguzi ono kinkoze bulungi waali ayimirira nnyo n'agamba whatever goes through parliament and is resolved by parliament it is owned by the parliamentarians ebyesigaliza era tekiba kya muntu nti ono kino kya Honorable Namuga once it is passed on the floor of parliament it is owned by the all parliament kituufu ekyo kati tetwerabira parliament eno gye bakutte ensobi ey'entambuza y'essente munda mu kukola emirimu gyayo ye parliament y'emu ebadde yakava ku musaalaba ogw'okuyisa etteeka ly'ebisiyaga it is the same parliament era bwe twebuuza bano abakulembeddemu eddimu lino abakuba emisumaali nga bagikuba omuntu omu kuba nababuuza parliament sipiika yekaya aliyo addukanye ensimbi za parliament yani Honorable Luttamaguzi wano akinyonyodde nti ekiraku to parliament yes nga sinalaba ku Agatha nga sinalaba Dr. Spire nga sinalaba Toko bwe bavaayo bwe babuuza nti owange omukulu Adolf Mwesiga ekiraku to parliament esente zino wazitambuza otya okuva wano okudda wano ku mulundi guno mukulu kintu ndowooza n'abakulu Luttamaguzi akiwulira Luttamaguzi yajja kituddamu kuba yali mu parliament zombi tekiwulika nkukuba sipiika balala kiwulikise nnyo ku speaker ono ate nga nabadde ndaba Honorable Nsereko ngaga nti is the best performing speaker kutwali tufunye mu Uganda naye bw'owulira ebiva mu parliament ye abantu beetika essente ku bisawo abantu beetika essente mu mamotoka abantu bakola buli kimu lwaki kiwulikise nnyo awalano kati sebo nezabadde mu kisawo kya Seggona nazo ziteeka ku sipiika wasingidde nezabadde mu motoka ya information katono njaga tutunulira ebintu bibiri bw'obeera ne institution tulina accounting officer ne head of the institution ati bw'oba ogera ku speaker tonyiiga kuba ye head wa institution ne accounting officer kiraka byakola abikola ku speaker bwe tuba nga twogera mazima ekituleta wanene mu parliament yaffe y'abantu ba wansi
nsuubira nti otulinamu obwesige okubulira abantu ensonga bwekuba kujjayo ekitundu twagala tutundule envunza eno ekibondo kyonna tukikole ki tukijjeyo nze buli lwotuuka ku baana ng'obanenya mu maka naye ng'omuganzi tomugambako kuba tutuna parliament be bani be tutunuulira balina organogrammu yaabwe kira kamwali atambuze sente Deputy Speaker simuulira bamwogerako mu ye yaganye naye lwaki tulowooza amasasi mugakuba ku muntu omu era unaluse mu junganda yabuuzizza lwaki omutawana guli ku speaker yekka yoliye kabona ye boss ekikolebwa kyonna kati nze kyesaagala tugambe kati boss yalina okudda wansi National Chairman muganyonyola Luttamaguzi nyonyola National Chairman boss we yavaayo ng'abaddamu ku nsonga eno nsuubira Honorable Theodore Ssekikubo ye yamubuuza nti tuwulira ebintu bingi kitukwatirako wamu n'amugamba nti kankuddemu ku nsonga eyo I will not act on rumor mongering yagamba olugambo gye luli lutambula naye twagala twogere nga twogera ku facts ye president okuvayo n'agamba nti ono tujja kwanika ate nga tugenda kubaanika kuba tubamanyi gundi Bulola bwe yayanise parliament wabadde ageza kwogera parliament omulimu gwagulese bamugala sooka oguwummulemu Bulola yayanise eki akutwitaze mutunuulira nti ani awa Bulola omulimu president yawadde ensonga kinga muwummuza tetunagimanya ekyo kyemwandisoose okwebuuza ye Bulola agamba nti yalina byabadde ayogera Bulola kyabagamba muli bannamawulire permanent secretary Haji Yunus Kakande waali mu kujja okuwaayo office era ng'akyawana t-shirt yabadde egamba nti Tennessee looting parliament looting kiba mu kintu kyabubbi that is an accusation and an allegation kubanga employing Bulola waali permanent secretary wa minister for president waali Haji Yunus Kakande mubuuze mukama we Mireba Balanda ono lwaki mwamuwummuza kakati bw'okwata omuntu nga mubbi katugeze osuubira ekimu okusala ogw'ekibira ekibira tekitemwawo kakati tunoonyereze tumanye nti ono bamuwummuza naye ensonga zabadde ki zawukagana ne parliament president kyagamba nti weewawo waliwo ekikyamu naye tulemu okwerabira nze byenfuna lwaki bakola kino abantu bulijjo nze njagala okubuulira kino nkirabyeko n'ewaffe tumanyi bangi abatuula obufofufu nga beebuuza tukakkanyiza tutya Namyalo ono ng'atulabisa nnyo nga bali wamwe mu office ate mwennyini mwaffe mu NRM mwennyini mwerabisa tumukakkanyiza tutya ng'atulabisa nnyo ojja kuwulira Honorable Namugono ku paaka kwali kwennyini nga waliwo abagamba ono tumulabisiza tutya n'ekisawo kyaffe kye twali tufuna okugabana nga tulina be tukutte nga yakigaana era ojja kuwulira akaseera kajja kuvawo katono nga bawulira nabo balina be bayitamu kati bino ebyokwetematema nokola character assassination nga tugenda mu mawulire ebimu biba well planned and well organized by individuals we know abali munda ekitutekesawo intelligence ekujjirayo naawe omuntu wa bulijjo kyotalaba ne tutunoonya to the in-depth ne tumanya ekigendera ky'abano kwogera ku ssente za parliament oba kuwabya muntu ekigendera ky'abano waliwo kye bagoba bagamba Anita Amongo taliddayo kubeera speaker wa parliament ayiwaki bagamba balina okufuna sipiika alibayamba okulaba nga b'ensonga zaabwe zebalwanira eza homosexuality okubeerawo nga balina eddembe lyabwe aliziyisa sipiika akola nnyo okuyisawo ensonga bwe zityo mali nga yakubiriza lukiiko yabagamba Honorable Luttamaguzi akugamba ensonga eno yaabwe nga parliament naye waliwo akulemberamu era twalaba sipiika mu mulimu guno waliwo ebamugamba nti even you've put emotions in the issue ataddemu ogamba kubanga yabagamba nange ndi maama ndi munnaddiini kuva ddiiro twatandika okubanga ebisiyaga nkola yaffe nga kalica yaffe abantu bano bagufudde omugano buli abagambako nti ekyo mukola kikyamu nga bakugamba you have no moral authority bw'obeera chairman weero si one ne babba embizi y'omuntu omu oba Haji natta embizi y'omuntu omu nga esala embira mu gundi chairman obeera wakati wadde oli musiramu nga tisasula embizi y'ono tobeeramu emotion mazima parliament bwe yayisa speaker teyagamba nti nze nga right honorable speaker Anita Amongo leero mpisiza nti kati neddiise ba Honorable Luttamaguzi bonna bawanika ne bagamba nti
nze ne botagamba I bagamba the eyes have it bamala kukkiriza ne bagamba nti yes I ne bagamba I have it bakitutte kati tukiteeka ku muntu bw'aba yayise etteeka tukkirize yaliisa ng'asinzidde ku bannayuganda kye boogera yaliisa nga bannaddiini bonna kye boogera ero lyayita terigenda kudda mabega abali b'ebisiyaga n'abo abalowooza okulikulukutinga abantu mu bisiyaga tetujja kugaana ku promotinga mpisa za bunnansi bwaffe olw'okuba tutya okuboogeramubeerako ensobi ze mukoze muzitaho nnyo ku bali b'ebisiyaga ensobi tukugambye weeziri kubanga wabawo ensobi ekoleddwa ng'ogenda ogaa nti oyo akikoze kubanga awagira ono lwaki bisiyaga byafuuka gundi kiiso kya mbuzi oli musajja okedde ku makya ngeza bugeza kangeze kale ku basiraamu bakirizibwa okuwasa abakyala abana naye buli lwobeera ng'oli n'ono mu kisenge kye akugamba ng'oli munne waali omubi ennyo ono mubi munnange yakoze kino kati toweerekerayo kakonga ggwe omwami waabwe okwerabira nti ono ate omujja waliwa weeri ekyo weenoza nogamba naye bino byonna byayogera ekigenderera kiki obawo neyo gap etandika okunoza lugero lwa bujja oba lugero lwa mazima